Kitundu ekisembayo ekya love story ya Sister Maggie. Olwokubanga ekisembayo kiwanvuko njagala okkirize butereevu nkutwale tukimalize. Nagambye love story eno yakukwata mpola. Bw'ogikwata empola n'ogiwa obudde ogitegeera n'ekunyumira n'ekugasa. Neebuuzanga ssente gye zaalaga ne zinnema. Nga sinnamanya byantangawuuzi yaŋŋambako lumu njagala tufuneyo nga neetaaga omuntu aŋŋambe nti omanyi ankubira pulaani omanyi tukole kino na kino ne kino kiwulira. N'alyoka ajjira mu kaddi n'aŋŋamba njagala ensigo y'entangawuuzi enzungu omanyi zo si za bbeeyi nnyo nga ziri eŋŋanda ng'ensawo ya mitwalo 15. Obukuta bwo ompe n'obukuta nze eddagala nja kulyegulira kuba liri lyali lyaggwawo munnaffe ate afuuyira buli lunaku. Yesu njagala kundya alyaggwawo naye nga ngula akasawo k'obuwunga akasawo k'eddagala ly'obuwunga kaba ka mitwalo 10 olina ogula ebigimusa olina ogula ery'obuuka olina ossaamu obukuta. Bannange zonna saamanya gye zaakwatanga nga n'abaana ewaka Landlord agamba bava ku ssomero balya mmere yabadde y'okumakya. Bwe nafuna ennamba ya tica nasalawo butaddamu weereza musajja fees nga n'omwana owa sisita wange fees naye baamuliirako. Yali sisita wange gwe nabagambye yambeerako mu tawuni nga mmaze ofiira omwana n'owuwe n'afa yaddamu n'azaala omwana omulala. Bannange nze nafa mirundi gye simanyi nga ekinzita kwe kubanga omuntu akoze ebintu ebyo tosuubira nti ayinza obikola. Omuntu ekyalo gwe kiwa ekitiibwa yadde yali mwana muto kye saabagambye yalinanga emikwano nga si gy'abavubuka bule gy'abantu abakulu nga ye muntu atuula n'abuulirira omuntu omukulu n'ovaawo ng'otegedde ensobi zo n'otegeera ky'olina okukola naye nga yakigambye nga ye musajja adde ewaka kubanze yanfuna ndizolo waabwe sina kyemmanyi nga yakubuulira nti omukazi akola kino kubanze nali mpasizzaako omukazi akola kino omukazi abeera bwati omukazi bwati kwegamba nga tica wange nga ye buli kimu kyange nga muntu gwe neesiga n'embeera yonna gye nayitamu ateri agimanyi okuggyako omuntu abaddeko naffe nalaba embeera gye tuyitamu ewaka n'abuulirako babeeka obaani era nali sisuubira kati neebuuza singa nakwata ssente nga mukulu zituukira we azintere ku akawunti nga n'akawunti yennyini eri mmanya ge nga yayina access ku zo kyandibadde kitya ndowooza n'obupoloti sandibadde nabwo. Kakati nno laavu ey'ensiru oba ey'ekisiru byonna ebyo ebyokulya fiizi z'abaana ebyokukola biki yatonda n'asiita obugere n'abagambye oli crying baby. Namusonyiwa bamaada mugaye nti yamusonyiwa namusonyiwa nemmanya ajja kwetereeza kubanga yali tansomyangako jadde biri byonna byabangawo nenze saabirabanga nga nsobire manyi bibaamu mu maka. Namusonyiwa wabula namugamba oyo omwana omuto yatandika osoma gwogenda omuweerera nti mmwe mpeerera owange omuwala yaweerera omulenzi. Mujjukira omukyala gwe yalina gwe nasanga mama we akali akaana ke nakuza bwe yali agenda n'olubuto bonna nga tekuli amanyi naye n'azaala mu kuzaala omwana nga oli yafa yansooka okuzaala nange nenzaala. Kati mu kujja n'omukyalo akaana ke kisajja nako nali namugaye datikka mutwale omwana ewaabwe kasi kyalina laavu y'abaana mpulira ono n'aliwa nnyiiza ate yambuuza oli ate bwambuuza yandi ku mutwe yannumya obwongo yafa nga ne kitaawe mwennyini akutamya omwana najja n'amukwata ku lubuto taata walidde taata kati kino bw'onookuba ku mwana nti omwana wange tomukuba mwana muto waliweza emyaka 4 we tuli mukuba naye nga ye bwamukwatako mukuba bamumuggyako naye nga gwe tolina mukuba namuga akwata omwana nnyina gy'ali twala nina omukyala alina eŋŋombe egamba nti omwana ataliwo ne bw'omuwanga ejjiiko yeegerere agambanga nti saalyanga tebampanga naye nga ye yalubeganga yeyeegereranga kyali namuga atwala nange nafunanga ngamba kati n'abanange bano nangayo ku 7 ambasasulira abavangayo ku 10 alina bano nayo nga noono muto wange nga muzize nga nziteeka ku simu ya Landlord nga zimu wazitwala ku ssomero naye nga nze yasasula natandika abaana bange abe basiba mu kkubo abato abato mu koolaasi. Annange maama yabuulira mutabani we naye omanyi okubuulirira akakyama
bagamba ne wokagolola omukulu nga takyawulira ye omugambe ki ogenda kumugamba ki mwana muto mbagambye nali ku ebyo byonna nga musonyiye wabula nakwata abaana ne mbajjawo eyo taamu ng'ewedde kuba yali taamu 2 ey'okubiri n'eyokusatu ne mbajja ne bamala okusoma ne mbawaayo wa maama nanyazaala nga tubaleke toddamu muwa abaana babeereeyo ne mbata ne bagenda maama kuba nze nali sala okumalako maama wange emirembe yatukuza mu bulumi sanga mutikka mugugu gutali gugweyo kitegeera nga njagala ono nannyini buvunaanyizibwa n'ateekinge obuvunaanyizibwa obubwe responsibility ye nga nange bwe nyambako nze kyandeeta si kuweerera baana si kulabirira baana bawa kyakulya wabula ekyandeeta nga mmanyi nti ye ku mirimu gwe tukola tetusobola weza ssente zigula poloti wabula ate okwokulima nga tusobola ozimba singa nga poloti ebaweeri batwalimanga nemmanya nti kenzize eno awo neziba nsawo za ntangawuzi nnya tusobola ozirima kuba nfuna omwezi nemanya nti buli nsawo ya mitwalo 3 nenjiwa 3 nezijanga 2 nemmanya nti njiyo okukuta na buli kimu ekiggwa nensigala kulabirirwa naye ng'ebyetaagisa byonna weebiri ekyasinga okunjijjako owaya abaana gye nnabaweereza nyazaala wange batandika okusoma nabazaana mu ssomero lya layisi kuba nze sajja akolerera fiizi mmanyi ekyandeeta kitegeera kiyinza owulikika ng'ekyobusiru naye nze sajja kukolerera fiizi w'abaana lwaki bwe ndiddayo sigenda kukwata mwana muteeke ku ssomero lya mitwalo 3 4 8 olw'okuba nfuna 9 ku Saudi kuno bwe naddayo ngenda kuba nzinogawo ani agenda okunsasula nga oza omwezi kagaba 5 nabassaawo wensobola mbabuya n'essomero lye nabateekako teriweza mitwalo 10 buli omu abula bonna babiri bamalayo mitwalo 15 madambala tetombuulira bwe naddayo nabuuza kati bw'abanga kitaabwe bwatyo bwe naddayo nga baana nabassa mu ssomero ery'ebbeeyi munnaffe balya buli kimu bakola batya bwe naddayo ani agenda obbibawo olwo ate mbazze mu 5 oba mu lya gavumenti ne mbateeka ku eryo buli omu aweezo atandike nazo baana basome yesi mbagaliza standard naye mmanyi wenkoma sijja kwessa wesijja manyi wenkoma manyi nti bwe ndiba nvudde ku kyo kwasigala kubeera eno ankuba kyeyo buli kaseera right now ndi mukoowu nja kuddaka ngende nzireko ate abaana bange mbazze ku ssomero ly'emitwalo 5 simanye 10 nga babadde mu lya 5 8 nedda bambi awo yeyo yembala yange ennafu yeyo embala yange ekyajjanga ekindeese poloti wabula mbagambye namusonyiwa ekyo nkizizamu emirundi nno naye nga mu kusonyiwa omuntu nga mpulira agenza atandika okuntama wabula namusonyiwa ku lw'abaana nze omanyi siri muntu agala zaala wano nawali ate kuva dda nayagala nga mbenga mmange musajja omu yooyo kitegeera yooyo kuba naffe tebatuzaalako nti waliwo ab'ebbali yeffe mu maama mutaata bana musanvu abonyeabonye naffe era balinaffe batukuzizza dde ekyaliyo n'abato nabo bajja kukula abakyali bonna mu mbeera yaabwe ekyo kye nali nayigira ku bazadde baana nange kyenjagala nga kyenjagala naye mu kumusonyiwa nebateeka ewa maama namugamba abaana mbadde mbaweerera nkwezi essomero nga lya essomero ddungi nga kusomero kasomesa nga bambala bulungi wabula nabazza ku ssomero nga nange nyinza okukaaba nga abaana bange be baava eri ne badda wano naye nga wenjo osobola yese saa zino nsobola ozitoola nenziwangayo nga netaamu tennatandika ez'essomero lyenjagala naye bwe naava ku kyo nenzireeka ngendanga kuzijjawa kyo nenkita nemanya kakinyige kinnume kiddugune naye nga kyekyo basomeraawo tebatudde waka basoma akati bwe nateeka abaneeka nemugamba siddamu ttoola fees ate abo abaana bali wanyazaalawo beetaaga ebyokukozesebwa balya banywa booza bambala balwala basoma nti mmwe nze era siriddamu nze simanyi na sitaani yankema kukola biri nze omumanyi sinze oyo ayinza okukola ebyo mage omumanyi bikoze bitya abamage oba biki nasirika nemanya ajja kutereera ne wabaawo obulwadde obwamulumba awo
okuva kweri embeera natandika nga bambi amama nkeberangako nyazaala nkeberangako buli kaseera munange oli otya munange kati kiki nensaasira nze nswala ku lw'omwana wange munaye kino konze tolina bw'oswala maama tuzaala ffenna nange kati yadde ndi muto naye ndi muzadde naye tuzaala mibiri abakazi abazadde tuzaala mibiri omwana obeera tomanyi butya bw'anaakula bw'anaaba katonda asaasira busaasizi kyekigambo kyenamugaana mbooza kyekigambo kivuddemu gwe konze yes nakiwuliranga edda abakyogera naye kati nange nkiraba mazima tuzaala mibiri buli muntu aba nentegeera yiye kubanga nyazaala bwakunyumiza embeera gye yakuzaamu abaana baabo nga toyinza suubira nti ono yeyandibadde yeekola ebyo obudde buno mutabani we bannange okuva nateeka abaana ku ssomero oba ewammange baali bafunyadde ekitole kya sabbuuni mada nanzaalawo butyo wadde ejiiko nkwota ya sukali wadde fees wadde ogaa nti maama 5 ziizo wabula natuuka esaana mubuuza naye ggwe oli musajja ne mubuuza bwe twalinga eka newankubadde twalinga baavu naye watulabiriranga twalya twanywa mu mbeera yonna ng'ofuba olaba nti at least onoonya kuba tewalina mulimu netubeerawo nemugasa akwagalako ssente naye n'otaswala kuba nti abaana bali wanyazaalawo n'otomanya nti bali akubuuza z'okola ozisaawa kubanga yatuuka ekiseera n'ava mu tawuni olw'ebyo bwe yamanya nti buli omu ategedde byantangawuzi bya fees n'addeyo okumpi n'ennyina n'afunanga emirimu n'addamu n'azimba mukwano ne bwe yaddamu okuzimba kugamba muna nti nakolayo wiiki emu ate ntudde emyezi n'omubuuza ze wakola mu wiiki wali tosobola waako baana ng'omuzimbi atali poota akolera emitwalo 3 abamu 3.5 mu tawuni najje buli kati neweererera abaana bange kati ate ekyo bannange ekyankyayo omuntu omanyi okuddawo n'ogatta kazambi yenna n'olaba nga n'ebyo emabega yonna bye walinga ozambu tugume nga yali kazambi nga teyali tugume naye nga tewamulabanga nti kazambi n'ogatta embonaabona gy'obonyebonyeno nga buli kimu okimunyumiza embeera gy'oyitamu n'asalawo kulya ssente ne fiizi ow'abaana ababo b'ozaala musajja wannabaki bannange oba muntu wannabaki nze mbadde naye kati myaka emeka kuva 2016 mpaka nakati kuva kujja n'emyaka lwannajjeno 2022 Dembelio Properties and Associates njagala kutegeeza nga bw'olaba tulina estate ku luguudo olw'Emityana bw'obanga okwetaagako weeyagala okuteeka amakaago bizinensi ennyumba ez'abapangisa ng'otunuulidde oluguudo lw'Emityana tukwaniriza. Tulina estate ensangi ku lw'Emasaka, tulina estate Wakiso ku Hoima Road. Njala kutegeeza nti n'amataka ag'enjawulo mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo kikwetagisa bwetagisa kukolagana ne bannaffe oba okuwulizigana ne bannaffe ba Dembelio Properties and Associates. Madamu Nancha Beatrice akubulira ebisinga ku estate zaffe ezo zonna. So nga ate mukwano n'ekibuuzo kyonna ky'olina ekikugulumbya omutwe nga kyekuusa ku nsonga ez'ettaka, still Dembelio Properties and Associates nga Madamu Nancha Beatrice mukwataganye ajja kuwabula ebyo ebyapa biwandiiko bwannannyini byonna obeere nga obigonyalwe nga takuggyako yadde 10 naye ng'ofunye okuwabulwa okw'ekikugu. Mukwana akulindiridde mu kabokisi oba ku ofiisi wali Lubaga ku Modern Havana Complex. Abannaffe be ba Dembelio Properties and Associates. Kuva 2016 mpaka nakati kuva kujja n'emyaka lwannajjeno 2022 nze bwe waffe tebanywanga ku sukaali we ekyo nkyogeranga nti Katonda kuba bwe nagendanga nange nali mukazi akakaaluka naye nkola ebicuba bw'otuuka ogenda ewaka ekyamakulu kyabanga ayina emmere mu lusuku ate gyennima nga gye tutembanga tooke ne tutikka kuba kyali tekyetaagisa bba mmere endala gyeri naye ng'ettooke olutooke maina ndira kyaddono n'endya ku lutooke naye lunsuza nkukunatti olutooke ebbanga lyemmaze eno yatikka ppiki yali emu okutwala emmere ewaffe bazadde bange ng'ate nga mmaze mugamba ku nsuku ze nabagambye ze naleka 2 nga ne ku lujja twasimbangako ebitooke buli wamu anteekawo nze ekitooke kuba emmere gye nali ntegeera biri bye naleka ebitooke olusuku olw'ebitooke 15,000 ndowooza kati bangamba luli mu nsiko naye lulina lwatibiraawo ng'emmere eri muli naabe waffe tebalya ku mmere naye bwe nali nvayo okumanya abantu abakulu omuntu omukulu kitange yanga mwana wange ogenda tuliddamu okulya ku lutooke ko nze taata ngalimye mujja kulya mukoowe yagamba bugambye bw'ogambye kale nasirika
piki yali emu ngeri kamatooka 5 gegakoma mpaka nakati ate nga nakati eri abaana mwaka guno gwonna ne taamu ziri eziwedde 2 eri abaana naye wadde waddoga nti ne 15,000 nzibatereka ewiiki anti munange siina sikola nazo zaagaana naye nga yatuuka n'alwala n'akazza abaana ewa mmange babeereeyo basomerengeeyo nga beetaaga 45,000 nagakwata ne ngasasula ne ngamba atereka ssente zaye genda ozigyeyo ozimpere maama nga mutwale mu ddwaliro oyo ssente ezo saali wakuzitoola wabula nyazalange n'agamba newankubadde naye singa nnyina ssente zange nandimujjanjabisizza naawona ate si bwayandiwonya nansasula yadde munnange ozaala ekibi ng'alinga ng'ayogera ate nze mutoole kuba amanyi nkola konze ate ezo nazo nemugaatoolayo babawe naye poloti zino n'ey'okubigamye naweereza mukyala wa babange ssente agigule noono n'agenda asaako omukono bannange yayomba nanyiga obusinga nze bwayononedde ssente omuntu n'otonneesiga ne mubuuza mukulu nkwesige kuki nga lwe wakola ki era ddi okwo kwensinzira okwesiga namuga olwabwe obukadde bunaku bugatta ku fiizi nalufuula luyimba olwakubugatta ku fiizi n'ezennimiro zonna nazo ne zigenda gy'otomanyi ziri gye zaalaga kuba nze ndeka munnange wabula n'okuva enagula poloti yewezezza omwaka gumu n'ekitundu taddangayo naye nga yennyini yanga kyamaani atugamba nti bagula amapoloti ne balwawo gendayo tube nga tugirambulako nze ekirungi siina takisi genda nze kulambula kati gwe asobola olinnyawo takisi oba booda ekirungi gwe bagambye era badde bagamba gwe so sinze tegeeza oba olina ogirambula talinaako n'emu bwamanyi bweri wabula nabagambye emabega eri biriwo ebyaggwa nga musonyi etwakuba bajeti ne mugamba kati biri byagana ebyennimiro okugula matiriyo poloti nagigula zaggwa emu gye tujozimbamu ne mugamba njagala nkole lisiti eno y'ebintu by'okuzimba bye twetaaga olondeko by'ojja osobola by'otosobola obindekere nja bigula kuba nze nfuna ez'omwezi ate ye ezize zakugatisa twebamuyise n'akolayo wiiki afunye akalimu wakoze omwezi watudde emyezi watudde wiiki n'akolayo wiiki 2 bwatyo naye ng'omuntu ategeera nti tolina mwana gw'olabirira gwe weerabirira tolina mukazi waka n'abaana gye bali tobawa ekyo kyoyandibadde akikola nenteekako amabati nenteekako sementi nteekako terozi nenteekako buli kimu amanyi ekyokuzimba musenyu akina biki nakwata ssente nengula amabaati kakadde kamu mu emitwalo gyali 10 n'emeka nagula ge 5.5 nagula amabaati 20 ye mwennyini yagano nakwadiwe yagamaze sasulwa nemuga agenda oganona naye era sizimuwadde nagenda n'agaleeta kuba nti gye yagagula wali kumpi ne wanyazaala nemugaa mama aganterekere nemugaa ntandise ebyange njagala ogula ebibyo nti nnyo ngenda kugula ashaabo buntu butono nga nafunya neno kizimbe awo bintu butono mukwano n'omusumaali bwe naaligenda ndikwota y'emisumaali kuba ndowooza yeyalayisi tagigulanga fiizi yamulema abaana yadde ekitole kya sabbuuni mbeerabirira kati omuto ndowooza agenda myaka 5 omuwala agenda myaka 7 omuteetano yagiweza oli agenda myaka 7 mu gw'omwenda tebaliiko yadde 10 kye kya fiizi yakoma ndowooza okumanya nti abaana banaabanga gyendi oba akaseera ke nabamulekera kuba ate era nze nali ngambi sindika nembiweereza ne babishopinga nabiteeka ewaka naye nga n'olumu tebyateekwangawo mweza ssente zagula miti gya sabbuuni 5 n'agulako gumu olwo ne balyako obulungi enkeera ne basiba naye nga ne fiizi yaliiriddwa mbabuulire nze yali ayagala omuntu akadde kano maze kati emyezi egiwera 5 nga seetaaga muwuliza ku ssimu yange kiri ekyokutyamu nze saazaala mwana wano nawali byabasajja sibyetaaga eyo fiya nagyejjamu kuba ne wanteerako mu message nti owaayi wasuza otya ddala nga ka voice note mpuliranga kannuma nambuuza kati onanzitira olunaku ddala naye nga luli muntu gwe nali swadde okumala essaawa nga simuwuliza naye kati ne wanteerako mu message nti oba waayi how are you ndaba nga nzitidde olunaku omanye omuntu okuba nga akuli wano mu bulago ne woolaba ssimu ye nti message ye ng'erinnya lye lyerize kuba ne ge nali nassaako nagakyosa ne nteekako erirye nga ndabira ddala nga kizibu kye kiri ku ssimu yange essimu yansooka nabagenze nagimugulika
yabbibwa ebintu byange mu nju byabbibwa muno mwe yazungira nga mbw agenze simasula mukyala banamba tutte bawummule nenga naye baba bagenda okuwummula nze nnyina okugula bye balina okugenda nabyo era kumakya mbadde empale nti ndi taata era ndi musajja take nze namanya nti nze mama nze taata kati si kyayina kigambo kyenyinza fulumya mukamwa nti waaye okimanyi nti abaana basoma ayi muzukulu wa Falawo okimanyi nti omwana yalwadde yenze sikyayinza kuba kati nemanyi nti yenze taata yenze mama kuba newaabwe teriyo goga nti muganda we wuuno bali awo bonna kwerumangana nkitegeeza nze famire yaabwe nze kika kyabwe yadde ewaabwe gye bazaala kirungi manyiyo kyo kirungi temanyiyo nabo babamanyi naye teri muntu gwenzaga nti awo mwana wange kitaawe ne waba taliwo lumu namugambako edda ke sibagambye ti naye kati bino ebitagwa wamu ebyentalo biki buli kaseera gwe banoonya baagala kumutta tesi naye tujja kutanga kitaawo lwaki nawe tova ku kibanja kino olamwe munoonya kweddiza ttaka nga bali wa kitaawo ng'alinga nti gwali musango gwe nti ye yali azaala kitaawe n'amugamba nti nsikira ne mugamba kisabu kyakumakya n'ofuna obuzibu ddala abaana abo oba baleseewa ye oba balekedde ki ye waabwe nananga atali bafalawo baawutta amaye muntu okugamba nga musanyufu nga siniko otunnyo ewaabwe ekirungi weewano ewaffe wanene si wa kitaawe wajjajjaawe si wawe wajjajjaawe wakugamba nti ewaffe wanene nina esaati alina empale baligabana ebyo nosirikiza n'ogamba mukama ono si damage gamaliya kiddala si damage eno naye ngaowuyanga ebigambo byagamba olumu bwe yandibadde nga mwana wandikutta omuggo n'omukuba naye munange musajja te muntu mukulu anywa kyayi gwe batamuwolezza akeera ku makya n'ayambula empale ye nga misozi mpulira ng'omuntu yantuuka wano mu bulago newe kuba kunkubira simu kumbuuzaako nze sigikwata wabula waweereza message ne zimalako ennaku muddamu ne mutayipinga emugaa gyendi kimala naye omuntu we nasobya omuntu notamusonyiwa kati kiki ennyo ye lwaki tayagala kwogera nange ye tamanyi munnange lwaki saagala kwogera naye kubanga ye tasobya wali amalagako namusabanga evidence yaŋŋamba obuzibu mwe mulemesa abantu okukola bye bandikoze omuntu n'omubeera ku pressure buli kaseera kino kirinaye ne muntu mukulu mmanyi nti nyina okukikola nembuuza kati gwe omukulu bw'oba wali omanyi nti olina okukikola wakikoze ntya nti nsaagala kubanga muntu andagira kye ngenda kukola naye okindagira ategulayo kino naye kye malenda okugulangawo nkireka nze naawe twatuuseewo nga bisozi mukama mulungi era mwebaza ati lisi ekyo tekinsaze ku sente zange oyo omuntu zayonoonye ninayo poloti zange 2 mwamisozi nguze matiriyo wange yenna byonna bye nali nalonda nti byenja okugula kozi nze nalondako bya sente nyingi amanye etayinza zifuna mu bwangu te nga njagala tuzimbe nze nga njagala neme kuddayo kutuukira muzigo kuba nze nalayira sijjaweza myaka 3 nga ndi muzigo ekyo kyo ne bwaba wali ne bwaba taliwo oba sikyamwetaagawo mwetaagawo abeerewo naye si mu bulamu bwange abeereyo nga mulamu wabula saagala weza myaka 3 ekyo nakyogera kuba ndi muto nga ndi muzigo nga siina wange poloti zange zi matiriyo wange muyina wabula musenyu seminti byemmanyi nti binayonooneka ku akawunti zange kweziri ku akawunti yange kweziri nsobola okuddayo nga nti kanzimbe nsobola okuddayo nga nti kati kanzire ku kyeyo nsobola okwongerako bankola ekintu kyogamba nti nno kirabikako naye ngaawo wendi mwamisozi oyagala omuntu n'omubeererawo n'ogumira buli kimu abakazi twagala n'oyagala naye tebwe tukoowa ng'amazima tukooye nze kyenneemanyiiko nga nze kuba nzize mpeera n'ekitori nnyingi kuno naye ng'omuntu yalinga n'okubeerawo watali munne nga kizibu ninatuuka ekiseera n'akoowa nga ne waalinya abula omala okunaazaawo naye alyoka ayiteko obula okulaba nti ayise wano gwe n'oyita ku mutala oguddako naye nga kiva ku kukuŋŋaanya byonna n'obikuŋŋaanya n'olaba nga ddala nedda ate bigatta naye tojja kumalako we ng'ali ku ssimu yange ssebo ndowooza amanyi nti naatera okuddayo kuba mu kitundu ky'omwaka kye nali nayongezaamu nakyo nagamba kanimale kankole maleko ekisiibo nzireeka n'ekisiibo ekyaggwako nze kamaleko idi enkulu ey'ebisolo yali yagwa 6 ne bano nabo nabagamba njagala kuddaka ti ale tuweemu ebbanga ali twagala tumala oleeta omukozi kati ndi awo amazima nkooyo mubiri mukoowu njagala kuddaka kuba emirimu gyenkola gyansukkako
chemicals nezinsukkako nakuddaako kulaba ku bwana bwange. Era Katonda nsaba nyambe guno omwezi olugwako nzireka nabe ku bantu bange manye kikyenzizaako oba nzira ku kyeyo oba ntandika byange nga nsooka mpumuza okuzimba mutiri wange waali tavunda nga nsooka mbiwumuza nga nkola ekiddako bannange. Eyo story yange bamisozi bamaada mwebale kuwuliriza bisitory byaffe. Nze mulimu byenjogedde naye nga temuliimu nga be waffe tekuliiko kye bamanyi naye nga wasirika kubanga omanya nze kuba naagala omuntu nga manyi omuntu saagala muntu alina simanyi sente ze yazikola. Ono omusajja yadde namusanga yali mufumbo nga bayawukana mukazi mwezi gumu naye nju nasanga nkalu oba nabagenda nasanga bibokisi nentandika kubuuza nti ate zino entebe ez'omu bokisi ziriwa. Omukyala bwe yali agenda okunoba yamugaasireka bintu byange mu nju mbusima omukyala ajja abisange ebituuma babikuba bbeeyi nga bagaba na ssente ng'akwata gagenga agenda. Kati ndi awo mu life yange nanzira ekyaddondo ndabe kyenzizaako naye nga mwamisozi munnange papa webale kutuweereza tusiima munnange kubeera eno nga bituwuuba naye nga wobeera ku love story bannange ntikka obunyo nze ntikka ate nenva mukutikka nenjulika naye nga banyiizizza ati onaabuza oba otoonafaaki akubuuza nti osekera kino obunira nga tewali atadde earphones zange mumatu nsirisi talina waazirabira nti oba ali ku earphones zindi mumatu kuliko enkofiira ogenda kuzirengerawa nga n'essimu eriyiri eri. Mama webale kututambuliza kyeyo Mukama abakuume bannange. Story kyange nange njogeddeko kko ebibadde ku mutima ng'oli awo sina mikwano gy'abakazi goga nti ojja kuddawo onyumize kuba ne mmange naye siyinza kuddawo nti munyumize nimu ebintu byolaba nga tewetaaga tawaanya muntu kati naddala nga abo abazadde yadde nga babaongawo nga balaba naye ekyamazima nkubuulira ebyatuukawo byonna jjukira muto wange yali abeerayo ne mukoddomi we byonna maama byamugwa mu matu ne taata ne baganda bange. Maama yakoowa omusajja taata wange si muntu ayogera si muntu gwoyinza okugyamu ekigambo naye ku njagala gye yanjagala ennyo mu buto era ne bw'oba omufunye ku ssimu n'omubuuza kaana kange oli otya naye nga si ye muntu ayinza okuddawo n'agamba kino ne kino ne kino nedda tosaana mujja mu kigambo ne waba anywaddemu. Naye mmange yanyiiga baganda bange banyiiga tebeetaaga kumanya kifaana ku musajja. Wali obeddeko n'omuntu nga waliko n'omuntu k'omwagala ne muyita mu mbeera yonna gy'omanyi esembayo okuba embi n'oguma olw'okuba oyagala omuntu wabula ng'essaawa y'akaakati ku byakkoze ng'omukooye nga wamukyawa nga nda bwakutera message ku ssimu oba obadde oseka ng'onyiika nga nda bwakusindikira ekifaananyi kye oyinza okukikebera oba n'ogenda mu galale yo olinamu ebifaananyi bye okyabiyinamu n'osooka weekebejja n'onoonya mu feesi mwonna n'omutuunya n'olaba nga oba ononnamunoonyaako ki. Ku Aisha Furniture Mart wali eri ebbanda tukutegeeza nti olina omukisa ogw'okuganyula mu promotion egenda mu maaso omwezi ogw'omunaana n'omwezi ogw'omwenda omwaka guno ng'ofuna ekibajje ky'ekirooto kyo ku 50% discount. Bw'wakolayo ku lukyala lwo ku bye yakuweereza wasisinkana ekibajje kye wali oyagala could be kitanda, ntebe, dining, center table, sideboard, wardrobe, dressing mirror, byonna ebyomufumbiro byewayagala furniture oyo w'omulembe bw'wagenda omuwulamuzaako watyamu ng'akabeeyi olaba kali waggulu bulala njagala kutegeeza nti olina omukisa that same furniture gwe wali oyaayaanira n'osooka otya akabeeyi kati omwezi gw'omunaana n'omwezi ogw'omwenda asaliddwako ebitundu 5 ku 100. Furniture oyo bwe wamulamuza yali wa milioni 10 kakati omutwala ku milioni 5. Furniture oyo yali wa milioni 4 kati omutwala ku milioni 2. Furniture yali ku milioni 3 kati wa milioni 1 n'ekitundu kasita okikola wakati w'omwezi guno ogw'omunaana n'omwezi ogw'omwenda.
Aisha Furniture Mart basangibwa Banda. Ku screen olaba enamba eriemu bweti yogerezwa ni mama Aisha Najemba. Obagenda ku showroom Banda kastotuka Banda awali ekipande kya Nabisunsa Girls, then side etali ya kipande waliwo ekizimbe kiriko Aisha Furniture Mart kyamawo okubanga omanya ebisingawo. Guys, ne wetegereza yenna n'obuuza kakati ono oba nali ntunudde wa musajja byase batugamba wano ogenda osooba abagootomeredde bi amade ekindiko olwaleero nanyumiza story yange yonna nentuuka ogimalayo naye waliwo byebaddawo nendowooza nempuliranga nedda kibi nnyo okubireka nga sibigase ku story yange. Imagine n'ogumira omuntu mu mbeera yonna nga weefudde atabira abajjolo waabwe nalumaga ogumidde kawagga n'atuuka nakola ebintu by'otandisuubidde nti ayinza obbikola. Mujjukira nabagambidde omwana gwe namusanga naye nga wa mwaka gumu n'ekitundu. Mukyala yali yagenda wabula bonna tebamanya nti omukyala oba bombi kankigambe nti bombi tebamanya nti oli agenda teyamanya nti ali lubuto nno gwe banobyeko tamanyi nti nno omukyala ano baali lubuto. Laba nange wagujja bagira mu bbanga mwe namufunira ndowooza baali bakamala ndowooza omwezi nga gumu kuba ebyo abinyumiza nga tumaze obeera ffenna ebbanga. Ye yagenda bbanga bwe riti n'olabira ddala nga mwezi gumu wakava mu relationship wamenyesa omutima amangu ago ofuniddewo omuntu omulala. Kati gwe bafunye n'otomera ngambe eddebi. Omukyala yagenda n'olubuto bonna nga tebamanyi. Laba nange ebbanga linabeera n'omusajja nenfuna olubuto. Bamaada nayoza obukyafu bwe nali soozangako bbanga lyange lyonna emyaka gye nali nnina gye naakamala anjoza obukyafu bw'omwana wakati mu njala ennyingi eyannuma ku bwannakawere. Nze nga simanyi nno omukazi wattu nti omwana bw'oba n'olubuto kikosa ono omwana. Mami ndowooza nga bwosi yes omuwere yabeera n'obwoka ng'obwosi buluma omwana kumbe musajja atuba muluma eno muluma side bbiri. Nyina yagenda n'olubuto nange nina olubuto ng'omwana muba mutuddeko wabweru n'ayingira munda n'ayimirira n'akola obukyafu bwe najja nga atambula mpaka wabweru naye nga mwana mukulu ategeera. Wabula ekyasinga okunnuma nabigumira byonna naye ng'ekinyiiza kimu enjala ekuluma n'ogattako ekisu ky'omuntu akoze pupumu omuntu ali amukulu ali omunnyo. Nentandika ng'okuzza balansi ow'enjala naye ng'owulira ng'olubuto lwe lugenda okuyita mu kamwa. Na byonna we mbiwulira netandika okuba akafaananyi nga neekebejja ebifaananyi by'omusajja ono nga ndabira ddala akatulume n'omutunuulira akafeesi nga afaananamu engeri y'akamesi naye nga luli tewabirabanga. N'omutunuulira omwalabira ddala nga kakaamuja lwa busungu naye ng'obadde naye ebbanga nga tobiraba. Batabani ba Falaawo mwekoze ebintu abaani ali basonyiwa kuba ne jjajja God simanyi ng'ali basonyiwa. Bannange ekyasinga ng'okunnuma ogumidde enjala ogumidde obukyafu bw'omwana ng'omukulu bw'akomawo ajja n'atuula n'omukulisaayo ne mumuwa ekiriwo we wabanga emmere weeri kwolwo bambi nga mwafunyeko okulya ng'ayita omwana taata jangu walidde nga bw'amunyiga olubuto ndowooza apima awulire mu lubuto buno mulimu emmere oba. Naye ng'omusajja oli ekibeewunyisa bw'atabaawo tuba musanyu nze n'omwana n'omuganda neetera kino nakikuletera mpa omunnyo ogwo nakuleeta olugoye nalukuweereza. Oluzi lwaffe lwa tuli kumpi nga middumu nga omanyi tawuni Nabbingo ng'oluzi luli wali omwana agenda n'ayavula anaaba engalo nadda nono wagumulu n'emyezi lyagiweza emyezi egiwera agenda aweza myaka 2 kozi namusanga mwaka gumu n'emyezi gumu kitundu nga kitaawe bw'abeerawo taata olujja natandika obuuza omwana walidde mami yakuwadde emmere kati emmere ye gy'omuwadde waya asirika taata jangu tuula oli omwana kamusowaani tanaabye engalo takoze eki ng'omwana alya. Nze nabagambye emabega eri kitange yanjagala nga nyongera bwajja teeka nina okulya naye ng'okulya naye si bya mu sowaani ye wabula esowaani gye mumuwadde ng'emmere ejjukira muba mugibiseeko obikiddeko omuntu omukulu gyakwata n'ateekako emmere n'akuteerako enva n'agamba tuulaawo n'oli. Ebyo nabijjukiranga nga muganga kubuulire omwana ono esowaani weeziri
nesowani yewe erya tusanze twakalya tomupiika mmere nga nze manyi kyembeerako okwoza obucaafu bw'omwana agamba omwana wange ndeka muwe alye naye nga tamanyi gwe kyosiibako wabula nga musowani mwennyini mwakwata n'alya kati ye obutakunyiiza nti omusajja talya endya ye teyali awo nti muntu alya nedda tamanyi kulya wabula ng'akombako n'alekera omwana alye naye ng'ensigama nti azza kusa ng'enjala emuluma omwana n'alya kabuto ne keepika esigaddeko omukulu n'akulaga nti agirya ate ajagala naye ng'omwana amaze okukkuta ng'alinga alaga nti kirabika wesibaawo ono kali nti si yazaala omwana leka tamuwa mmere bannange ng'ekintu ekyo kinnuma ng'omusajja bw'abeera ewaka bw'aba tali waka tuba bulungi n'omwana ng'era teri amanyi nti omwana si wange naye nga taata bwadda ne bw'omugamba nti munnange gye mpeereza omunnyo ogwo sijja kale mpa ejiika eri sijja ng'asituka ne waali najja oba aleese nga tonaagikasukira n'agikkuba taata njako kuba nno oyo maama tebamukuba owulidde ye wande nawulira kinsusseeko nga nkooye okwoza obucaafu bw'omwana nali neiba ali aguze endagala ng'enjala ennuma bulungi nensooka nzira mu bbaafu neneegogga nziza ebitadda mpuya olubuto luli okumpita mu kamwa nemala okanaaza bulungi nenjoza byonna byayonoonedde imagine misana avudde mu wabweru ayingidde munda obuliri bwonna buli waayise wagenza wakonkumuka nemala omunaaza bulungi naye sayinanga nnyo obugumiikiriza kubanga wemala okunaaza nkole kino nkole kiri mu ndyoke ekkuba ompasi kyalina busungu kyenakola namala kujja ebyali mu nju nga ye mulesaawo n'obucaafu bwe bwonna nenfuna akaziŋŋoonyo neiba ali aguze endagala saafuna muziŋŋoonyo nafuna akaziŋŋoonyo kano ke bayubuluza mulagala akakeeda nendyoka kapima bulungi saizi nenkakomola nenzinyula omwana nemala nemukwata nemunaaza nenjoza nebyayonoonedde mubuuze kyekyaddako omukulu yansanga nakanaaza omwana mubisettawero wenti mubikkula musiiga ebizigo ng'obuziŋŋoonyo buno bwasaze kuba namukuba na busungu nawe mugamba tokiddamu omusajja yayomba ndooza saa yali mukubi eri wakunkuba n'akabuto kaveemu kadde wali nawe kakwate ne ku ttamu yayomba omwana owange tebamukuba omwana mulinde bwali weza emyaka 4 ndikukkiriza n'omukona olw'okuba gwe tolina mwana tozaalanga tomanyi bulumi bwa mwana ogamba yamuzaala nti mukazi tomanyi bulumi bwa mwana oyo n'ozaala ojja kukiwulira nti omwana teyeetaaga kkuba oyo omwana tannatuuka kutegeera mulinde aweza emyaka 4 nze nange awo nja kumukuba ku 4 years naye nga ye bwamukwatako mukuba nga alina kyakoze mukwano babuneiba bamumuggyako naye nga mwaka gumu tannaweza myaka 2 mwaka gumu n'emyezi egigwamu nga bamumuggyako bujja oyo ye nga yerabidde nti muto yamukuba lwa nsonga ye kitaawe kati gwe atalinnyina namukuba omwana oyo mulaba nze mbeera naye singa mulekanga bw'oyogera buli kimu neyeekolera kyayagala bwe balimanya nti si wange bajja gamba teyamufanga kanti si wuwe kitegeera si wuwe ensonga lwaki tamufaaka nti si wuwe omwana n'akula bw'atyo olw'okuba si wuwe singa yali wuwe yandimulese n'akula bw'atyo omuwawa nanganga baani aboogera nze ngamba nze kitaawe konze kale boosa nti oyogedde eyo nenvaayo bakwana wano wenna bagambidde nti omwami infact ababaaba we kubanga mwana wa kitaawe bataata ba Luganda oyo omusajja gwe nabagaye muganda w'omukubata kitaawe woono omusajja wange dwe yatulumba mu nju omukulu ajja noza bayisinganya mukubo teyamulaba mukulu ajja akonkona nze nga seebakanga omusajja tali mu nnyumba yesinzigalawo naye nga mba ntunula ne weziba saa 9 naye nga jjukira gwokerera n'ogenda munimiro n'abaana ye nayambuka mu kunywa ku makya okwo enkeera bwe namanya ekyabaddewo gyo saasobola kimunyonyola kuba yajja atamidde kwolwo saamugamba kyabaddewo naye nga ennaku ennuma odda mu buliri jjukira katwali mu kyalo emmere yaffe tugiina naye ng'obuzibu kati bwanva naye ng'oyiiya ofumbye ebijanjalo obisose oba oli osiise bunyaanya bw'okwasayo ebitano bya butto enkeera era yakola ekintu kyekimu n'afuluma n'agenda n'ensibawo enju wakati mu kutya olw'ekyekanga ekyabaddewo ejjo oluggi n'endiwagikako enkumbi n'emiti bino ebiwa bye bibeera mu nju n'ekisimba eri kiyima eri nekikwata eno ku luggi
n'olwange nendusiba nendwongera nako akasumaali kuba lwe twali tusula mu nsenge nga lwakasumaali siba obusumaali bubiri nenkubako obulala busatu ne buwera butaano konze kalekaleko yadde balusambeera ne lweggula abeera asambye emirundi egiwera nange kwolwo enkeera munno waddayo anywa akomawo ne mukwano gwe ono muganda we taata ba Luganda naye oli ye mukulu kwono wange kati nga bwe banywa yoweekinywi akomawo ojjukira nze munno waseebaka ofumba emmere n'ogirya n'abaana bo nti yagenze ku makya akomawo n'abalabako gye bali naddayo yakomawo ng'ajjawo ayogera ng'omuntu wona omuwulira eri ku kkubo bajja boogera ddoboozi siga nti kaana kato nti oba tomuwulira musajja ddoboozi oba oliwulira abanyumya kyava atuuka n'akonkona kati obusomaali bwe nali ntaddeko obungi jjukira otwala eddakiika oba essaawa okubuusumulula obumaleko yava agamba munne naye nkubuulire oba abakazi b'omulembe guno baabaaki oba busiru baayonka buyonke weebakotya n'oggala enjungu omusajja ali wabweru ayogera bw'atyo ssaawa mmeka ziri 7 za kiro naye ng'eggulo limu baatulumbye ku 4 za kiro namukulira n'ayingira bw'ayomba weebakotya ndi bweru nze kuva dda ng'oninda kati ki ekikwebasa era saamugamba nti ejjo munnange gundi yalumbye wano nejjambya n'akola bw'ati ne bw'ati nasirika ng'obusungu bunnuma naye bakakwolo ne bukya nenyambuka nennima abanange oweese ono oli mukwata ku mukono okutte kino okutte kiri ngamanyi ogenda mu nnimiro nkomawo mukulu yeeyiwako amazzi ali awo ku bikajjombo bimalako angova atuula ne kwolwo saamunyega wabula enkeera nga wayise ennaku 2 tuba tutudde ng'omanyi ekyalo banneiba ate bonna ba Luganda aliwo omukyala wa muganda ab'omu gwe nkwatagana naye awe tunyumya ne tubeerawo ne luziba kyava ngamba Saalongo kafenyerere ebbugga lyalabbise ga Mr. Shozi kyava mbuuza Saalongo wamugamba manyi twetuma ninkineemu Saalongo mbuuze Naalongo oba okuva ddi namubuuza oba okumugamba kinaye lwabuuza mami ki kyotaŋŋamba konze oba obudde mbadde sibulina munange mugambe musangewa akomewo ng'atamidde olwo nga lwe muganda nga lwe bamuteerako emboozi olwo n'atandika bannaye muli bulungi abaana balungi biiseeko ennaku 4 agalangatana mbulwo lwaddamu akobwa understandi nti abantu be baali bagenda battira mu nnyumba eyo nga nvaayo tuzze mu ttawuni mwamisozi okuva kwekyo ekyakanga bwe kyantuukako twalima sizoni y'entangawuzi zaali ebbaafu emu n'ekitundu entangawuzi zino eŋŋanda oba obutono obukaawa ennyo ebbaafu esimba wanene nga tulima tonana tuyama tufuna ez'obukuta tufuna ez'eddagala ne tufuuyiranga entangawuzi ne kabala yadde katuuka essaala ne kayitamu omusana kaba kawewuka kabanga kankuba twajjamu ensawo zaali 2 n'ekitundu naye ng'ebbaafu obanga ng'ogisimbye bulungi n'ogirabirira neekula mu mazzi osobola n'okugjamu ensawo ze ziwera 5 naye nga wasimba bbaafu akaganda twajjamu 2 n'ekitundu oba buli nsawo baatuwamu 12 olwo ziri ku layisi namugambirawo nga tuzirima mugamba nkooye ku kyalo kuno tugende mu ttawuni oba tulijja nga tutambuza bigere I don't care naye nga sikyasula wano mu nju yammwe abaana bange mbajje ku kyalo yadde kwe babazaala yes nkimanyi baliddanga lwe walibangayo emikolo kuba naye kuba kulima siribaleeta kyanyamba n'omuwala yali atandise osoma kati mu kulima tukozezza ze entangawuzi abaana ano ke nali ntandise okugoba ku byebweru lutu esooka balyoke banzibe nabatwala mu kyalo ewa maama ng'olwo batandise okumpitayo jangu kola kino era ne bimaliza abanzibye ne sifunamu kati twagenda osenga okuva mu ttawuni okuva mu kyalo tudde mu ttawuni abaana tetuli nabo era buli tulabanga yamanyanga kuba munjo twebeereranga mu 2 fena tuli bato nga bakimanyi tetunazaala manange papa muleme nagambidde nti twazunganga nanzunga n'abaana bange n'abakyala b'oku byalo tugenda tukola ebicuba tukongola entangawuzi tufune ssente ati ejo twadda mu ttawuni yukira entangawuzi bazirima ebyalo balima ejjende kati omu ow'okukyalo nga yalimanga eyo gye twadda mu ttawuni kumpi ne gye twadda otambulawo oba bw'olinnyayo emmotoka nusu 5 kyonga tekineetaagisa kulinnyawo mmotoka kuba ne mukyalo twatambulanga olugendo lwe bakugirako 20,000 naye ng'olina omwana ate onookola kyogenda noonya ssente ate mbw'olinnya booda nga tugenda tumala ozikongola tufunayo ssente ze tufunye olwo nga buli ssente gye nfuna ngula kyamunju jjukira tuli mu ttawuni ssente ze twafuna mutangawuzi twafunako rent ntugulako omufaliso omupya by'omukyalo tubireke okumanya ennaku yali eyoza lumonde nze nakuuta obutamu bwange bwe mbadde nfumba mu kyalo ne mbukuuta ne buvaako enziro ne bumasaamasa ng'obw'omu ttawuni naye nga mbadde nfumba ku nku
lwaki nali sirina zengenda kujja sente zigula ntamu ko nze nja kupambana nti nze neyagadde ekyovera mutawo munnoowo tumala osima entangawuzi kati jjukira entangawuzi zibanga olaba ebinyeebwa tiosobola okudda ng'okabalamu n'osangamu okitegeera nga munayo omugaga tumusaba nnimiro nga tumuwayo ono gwe nagambye yanywanga n'omusajja wange kuba naye aba mulamu wange ng'apangisa ennimiro eyo ate ffe twalina ezigipangisa ng'agipangisa emitwalo 10 ng'amugamba nze gimpe ensimemu noonyeemu ensigo njagala nsigo nga mukwano nga wafunye kyansi ng'ennimiro yali yabala bw'aba nannyiniyo agijjamu ensawa 30 n'ogiddamu n'ogifuula buto oyinza okugyamu ensawa eziwere 10 oba 5 ezasigadde mu ttaka ate kabaali nti bo bennyini be basima amanyi nze ffe tusima nja kumusasula njiddemu nga waasimye aleka akubya endobo ezimu tazisima nange omulamu wange bwe yagigula n'agisasula ng'agenda mu kyalo ng'akeera ng'ajja waffe mu tawuni nga tukeera mu nnimiro nti atalina mwana olundi free baana bali wa jjajja nga tukeera tukwata enkumbi nga tugenda nga tudda mu nnimiro n'atugamba bwe nzigyamu ensawo bwe ziti ezisigadde nja bayambako zijja kuba zammwe nti kale esitaso zitwadda mu nnimiro manyi okuba naye ennaku eno naye zikusooka kansabe Katonda zibe nga zansooka era nga zaakoma kuba linava e Uganda kyensaba nneme kuziddamu twaddanga mu nnimiro netugifuula mukwano ne tujjamu entangawuzi era sente ze twajjamu nze omanyi nyumirwa nnyo radio okuva dda nga ndi ewa maama ewaffe naye kubakola mirimu gyonna ngikola nyumirwa okuyimba saagala radio nti nyumirwako mawulire wabirango no music era kyenakola sente zange nzikwata nafunamu emitwalo ndowooza 7 naye naafuna zaalimu 5 ne bamwongerako kubanga munne baali basima 2 nze bwenkongola ze basima namwongerako twakwata sente netuzigatta netugula ufa twagigula emitwalo 14 aya mizindalo 3 tugiteeka mu nnyumba atirisitiko nomufalisa omupya kate niweeri eyawula eddiiro n'ekisenge sigolo ufa mweri ekuba netugulayo n'akatebe kwe tugituuza nga kyekyobugaga kye tulina mu nju nesitasozi banga linamala mu tawuni naddamu buto nengoba ku bintu byange ebyokujja Katonda nanyamba ne biyitamu nga tufunye n'obusente tuguzeeyo omufalisa omulala tuguze obutamu nga nabuno bambi bwe nagira mukutte nga obumu mbuzizaayo mu kyalo kubanga tosobola kakuuta n'okatukuzanga obw'omu tawuni gira bwaliko enziro ndaba bunswaza nenfuna amabaafu nenfuna buli kimu n'abaana bange nabo ne badda kuba biri byali olwedde bimaze okufa konze kambajje ewa mama ate mbakozaayo ki naye nga tukeera buli kumakya ne tukkirira ekyalo kubigere my dear kubigere wantu bakutwalira 2,000 kubigere nkera mga mulima ne mudda mwino leeta emmere naye recently mba ndi eno nakamalayo omwaka gu bwe natuuka n'abagambye gayo namugulira essimu anjagala olizaako abaana mwaka gumu n'ekitundu aguyise ndi ku ddongo kuno wali gweza ogumu ekitundu agumu n'emyezi awo egigwamu emitonotono nga ŋŋamba bino bye yazunga nga n'aleka abaana mu nju n'agenda simala nsuze eno simala mu kyalo tusobole okukeera ne gundi tulime mbu beekozeemu omulimu ogulima ate ng'oli gwe yeekozeemu naye omulimu musajja wattu bombi nga benkana emyaka naye ng'oli omuvubuka mukozi atosobola mulabako waka akeera 10 mu nnimiro ssaawa 5 n'ajja waka ne yeebakamu 7 n'addayo muddamu mulabako kwemu kuba buba buzibi ate nga tojja musanga mbu atudde kuba tanywa mwenge tojja musanga nti atudde mu bantu tweberera wuwe nawummula n'amanya nnyina okukeera kati we yamanya nti oyo muwuliriramu nga gwe ngamba nti gyasuze naye ng'ajjukira amawulire gantukako eno nti omukyalo oli naye bawaffe gwe twayambanga ne tuwa emmere beeyagala nani omusajja muganda wange gwe yava ngambe nti baaba mu mikwano londamu nange Mr. Sozi ng'egye omwaka gumu n'emyezi egigwamu biyiseewo nga munnoowo ankubira essimu ampeereza message ku ssimu ya Landlady ng'akaaba nabagambye no crying baby ng'akaaba amaziga ali gennyini agaalagirwa ngamba Magi kubuulire munnange essimu yange nkedde sigiraba konze essimu nazuukuka nonza mwenyenyukira nga bukya nazuukuka ssaawa zaali 5 nsangako ezo message ate bwe naziyo yanaddamu okwebaka
Entula nenzira ku ssimu. Kyanyamba naweerezaako message ng'akyalira ntidde wali ne mbuze essimu baagibye bati. Nangenze nangenda mupiira simama mupiira nga gugwa sawa 6 ne tuddawo bannange ne bangamba tukyakale tujaguze bayali tiimu kisima ewangudde kuba muntu wa Arsenal. Bali tiimu kyewangudde jjukira mbamu tiimu endala yadde oli wa Arsenal naye ng'oba Mani wekuba Barcelona nga gwolina kusaba aba Barcelona ekube Mani mu Arsenal amujjayitawo ndowooza weebityo. Mbo bangambye tusigale tujaguze tiimu yaffe kewangudde ne mbagamba anzira kane n'abaana munju jjukira muto wange waali gwe yafuula house girl gwe yafuula omukyala gwe yafuula omuko ye buli kimu ewaka yalina okwoleza abaana yalina obategeka ogenda ku ssomero naye asoma yalina okukola okubafumbira yalina okukola buli mulimu gw'ewaka nga n'amazzi oluusi twabanga tugula bukozi taapu zibawo naye nga waliwo oluuzi ng'osaze ekkubo waliyo oluuzi lw'emidumu musajja atoyetikka ekidomola nti bamulekeddeza amazzi talina okwoza ku Mande kusoma Mr. Suzy muto wange yalaba ennaku ewaka awo ebbanga lyenamala nga siriiyo mbwe essimu bagibbye kati amala okunnyonnyola ebyo ava ku ssimu mbuuza landireedi ekiro konze oyo yakomyewo saanyaka naga namuwulidde wambula yakomyewo atamidde kyenkakasa nti omusajja teyaggadde ennyumba ye ng'akakasa nti nayingidde n'ensibawo essimu n'egiteeka ku kyaja ku Masses Quality Beddings enansana ku masitoowa opposite stage ey'ekyebando wansi wa Epic Motel twagala kutegeeza nti omwaka nga guggwako kola enteekateeka ey'okukyusa endabika y'ekisenge kyo maama wagraduatinga bwe wali mu kahostel eri mu kikoni okyalina amasuuka ge gamu ago olina n'engeri gye wagatugga baakugamba nti emikisa gyo n'obugagga byonna bigenda kukweta omumamu ebyo mukwano kyusa ku masuuka kyusa ku kisenge ebyakabi ng'obirina kitwale mpolampola omwezi guno ogenda kufunayo kino guli nfuneyo kino ogenda okukakana tuka okumalako 2025 ng'ekintu okimaze ng'ekisenge ekyo kikyuse bulungi ebyakabi byonna ng'obisanga awantu awa ku Masses Quality Beddings enansana ku masitoowa mukwano njogera ku mifaliso masuuka bed cover duvet blankets ez'omulembe pillow cases mattress covers mattress protectors mosquito nets carpets ez'omulembe ironing boards n'olekera okugololera ku buliwa kintu awo ne kiryoka kyerambako paasi kali baakakola nga kaakugololerako kyokka oyagala dome mats oyagala nights ez'omulembe obisanga ku Masses Quality Beddings enansana ku masitoowa opposite stage ey'ekyebando wansi wa Epic Motel ku screen nga bwolaba kuliko ennamba ze mwogerezeganye musisinkane oba akuweereza ebifaananyi sima byoyagala mukkanye abe ng'akola delivery kibe nga kiggwa omuntu bwe yajja ono bwe yayingira jjukira kuliko kateni oluyingira ate nga bakimanyi nti anyo era baalinga bakimanyi nti aleka abaana mu nju kati ng'oluyingira nga omanyi ttawuni kateni naggulawo nayingira nazzaawo kateni yo olubikula nga yo yeebikka yaleka taggadde enju kyekyamazima nasa essimu ku muliro n'agwa jjukira singa olumu muto wange kumpi ku luggi kwateeka omutwe konfaiso gutuguteekaawo n'abaana kwe bagwa then okulirya eri emabega kateni ffe gye tusula ndowooza n'agwa ne yeebaka oli bwe yajja waggule ng'asikayo essimu kubanga nga omanyi tawuni amatala g'abantu abadiridde ebweru ttala ziba zaaka era layiti ebeeyita mudiisa nolaba buli ekiri munda ndowooza ono bwe yalabanga abaana mwe bali n'abikkula kateni omuntu mukulu mwali yasikawo essimu ufa n'agireka kuba yali tayinza gisika amanya emizindalo giriko 3 n'ekiwufa kyennyini ekinene buwaya obwobusika ababa bajjamu oyo ajjako essimu n'agenda munaawo anti buli kimu nze nnyina kiguleeka ali ku ddungu eno nze kawasa munaawo nga bampeeka ssimu atayagala owuliza abaana wabula nagala nogula essimu nate nga kinkakatako lwa nsonga nali nnyina ennimiro zange nga njagala mbuulire buli kimu ekizikwatako ezo zeyabba zeyalya njagala omanya n'ekikwata ku baana bana waali wabula mwezi bawummule ne bawummula nempereza landireedi sente nti nga newe bagende wajja gyabwe nzaali eno kuba kwaliko nowa sisitanga ne sisitanga ali eno ffe tulina oweereza bagule ebintu abaana be bagenda nabyo ewajjajja bamaada tufumbirwa kakati bwana bwe bagenda munnoowe ekyalo n'akifuula ewaka mu tawuni ne yeerabirayo ono omukyala nga bana tebannagenda bazzaakawe mabegako katini ono omukyala yali mukwano gwe bagamba pepeya ne bba wange ng'alina embeera gyassa ku muto wange ng'alina embeera gyassa ku bwana bwange jjukira bali abaana 3 ne brother wange naye omu wa sister wange owa sister nga asingako katono kukanga akakulu akasingako omwaka
naye ng'ayagala owa sitange era ng'amuwaka abafunye n'ababengo abanga ababiri tabawa okiwulira nga Landireedi amubuuza naye abo si bana bamukwano gwe nti kati olwo wadde mbu batambula bagenda n'omusajja batandise osuubula infact omusajja yaŋŋamba ayagala kutandika suubula konze bwe muwazi no ssente atandika osuubula because ennimiro nazirekayo amatooke gye gali muwogo gyali byo bibiri nga mbyekakasa kuba emmwanyi zaye ze naleka tusimbye emiti 15 nga nkimanyi tezinnatuuka kubala wabula zaali zitaddeko sizoni esooka nga omanyi nti eba ntini kati ne ziyiwa sizoni eyokubiri bannange mami emmwanyi zaabazi bannange era luno nze simanyi kakati bwe naazinoga nenzaanika tujja kugulamu kikonze bwe jjadde mbuuza nga zikazi nkubulire kye tuba tugula kubanga gundi yange mayindi yange yonna eri kukugula poloti tuzimbe nga kyekyannimya n'entangawuzi zennamuwa okulima ng'ekyannimya okubula okutuukako obugere nga nzunga ku makya n'olweggulo nzireeka ku makya nkeerogena ku nnimiro ku bigere olweggulo nzireeka nga kwagala kuleka mmere eno kubanga twadda mu tawuni nga kyangu kyakutunda mmere luli mu kyalo ekyatulemesanga luusi ne tulya n'amaluma nga tekuliiko agula buli wakyalo emmere gy'olina gy'alina ate ng'etuuka ekiseera neebala n'ediba omusana bwe gwaka olwo emmere nga mu lusuku temuli ng'ate olwo ga bbeeyi naye nga ate togayina naye ng'olina olusuku ensuku kyannimya nga mmanyi nti bwe tuli mu tawuni ajja kutundanga baawa ofuna ne booda ajja kutundanga bino sukaali biki akina biki ebyewaka ng'aba asobola obbigula tekyetaagisa kubira mukazi yagenda kukyeyoma ate sukaali ate aba n'akanyama ate kikoze bitya kuba amanyi wakukwasiza bwewo oyagala nnyo abannabo balyeko obulungi kubanza nali embeera gye mpiseemu yonna mu kyalo n'eri ku tawuni saagala abaana bajunge bagituukeko kyekyannimya era enatuuka eno ensonga kinasindikanga ssente konzeyo lwasande gulira abaana wange kino mukwano nga tagula muto wange yali ajja kumbuya buli kimu ambuuse naye muno mwali nti musirise munze saagala kutawanya baaba manye emirimu eyo gye bakola gibamenya saagala akuba ate nga n'ebyeno bimukuulako waya naye nga abantu b'okukyala baganaayo olina mugandawo kuba mwenna ewammwe bwe muti omwana akola emirimu alinga mukazi naye ng'ekyewunyisa omwami bwadda ku simu akugamba nkubuulire muko tayagala kukola yadde omulimu naye nga bamukutendera abula yakutendera tayagala kukola bali bakutendera mwana bwakola omukyala ono gwe mbagambye neiba gwe nayambanga ne tugenda ne tumuwanga ekyokulya ng'ewange wabeera nga tulina essimu ya simaati gye najja nayo nga tugenda tuteekako firimu ne tugiconnectinga ku wufa ne tubanga abali mu kibanda ng'era buli omu ndowooza amanyi tulina tv mu nnyumba ng'ajja n'alaba firimu ne tulya n'enzijula ne tulya n'addayo aweta mulyango gunaagwa mugugwe oluba mugugwe ajja mu gwange omukyala yatuuka osaba muto wange amabaafu ng'olwo muto wange amwetamiddwa lwa nsonga ssente zonna mbu ze nasindikanga gulirayo abanange kino kolera abanange kino bagulire kino bali omukyala we bagula engege anti yali talya nnyama ng'olwo omukulu ajja gula engege omukyala afumbe awe abali ewange my goodness naye ngewange muto wange nabagambye ye mukyala afumba ng'era akugamba yi wandekera omukyala emirimu agikola ate y'omu nti muko tayagala kukola wabula omukyala ono ndowooza muto wange kaali omusirise ndowooza yalinga ebimu amugamba nga tamunyega kati ng'oli bemuyisa bubi ng'abaana nga bavuma abaana nga abakuba lumu mukyalo muwana n'aŋŋamba ewe oyo omukyala bwe twali neiba n'aŋŋamba omanyi ono gwe wajjanga naye mama gundi yazze jjo ne balima ssaawa ziwera 6 jjukira omwami alina okuddamu mu tawuni asanga abaana ku 7 bw'asimbula 6 7 aba atuuse abajjayo okusomera batwala eka n'amugamba omanyi mama gundi gira byogira tugende enengijeyo abaana munamugamba bw'owulira nno abaana bakugamba ogamba kanziruka embalabe abange ng'era ne gwagamba ye kitaawe abazaala guess what munnoowo n'amugamba nze sitambula mu musana mbu tugenda kusanga abaana tujja basanga wonna tunaabasangira mukwano munnoowo nga gwe bagambye ng'atuula nga ziwera 7 8 9 ziba zikona 9 kitundu n'addamu ak'obuntu nti alina abaana n'amugamba tugende n'omusana gukendedde okubaza mu tawuni ku muto wange nono omukyala bwe yamuteekangako embeera kano k'ekyawa kaganda kange ka brother kange ndowooza n'abanga takyawaana abaana boona omukazi budde kuba mukyala alina abaana 2 buli omu ne kitaawe nga talina n'owokusatu lwakubanga ye tabeera naye naye nga buli omu alina taata emu ng'amugamba ompa ku ntamu ewammwe eriyo ennene jjukira bamanyi famire y'abantu bana
nze n'omwami n'abaana babiri abaana bato entamu enene ogimanyi bwe bayenkana ng'amugamba entamu ngikozesa kuba ali ajoleza mu bintu namuga ogikozesa olwedde emmere wafumbye ogikozesa biki eyo gyoli mukoleza muntu namugaa nti olaba njoza bintu ate agala njoleze mu bbaafu ye bino babikulizawo ewaabwe byonna ebitalina mpisa gw'omanyire otya nti nno lujja kuca ku makyanga ebyo ebiri ewammwe mu nju omwo byennyini nga biri wange ekintu ekyo nakati nkyewuunya mujja kumanya lwaki nkyakyewuunya nga landireddi waali namugamba ekikuyombya kyekyaki olwedde omwana agambye ayoza naawe omulaba ayoza nti ate gimpinze enfumbiremu nga tasaba abula atowa oda neiba yatowa oda mu maka agatali gage kwegamba beesanga nakyeyombekedde nawo naafuusa omuwulu ne gujja bagira bebi njagala obbalaga ensonga lwaki entuuka ekiseera n'omuntu ne mulaba nga nfaananira lengana kakamugi ng'omulaba ekifaananyi n'okikyusa bwoti n'okyekebejja ng'olabira ddala naye ono nali nzibiridde kati ntuuka n'okwebuuza mu kirabu mwe nali yesi yadde nagendayo lwakwagala nti gwe mulimu ogwaliwo nga nsobola ofunayo 2-3 kuba saayina gwe ndabirira naye era mu bonna abankwana lwaki ono gwe nakkiriza otandika omutono oya n'otandika owuya n'enjogera ayogera bubi n'otandika owuya nekwano abaana bwe bagenda mu kyalo okuwummula jokera abantu bakimanyi ono yenywera oluusi tasuula balabangako kufulu ya buli misana nakiro naye nga akubira esimu nagamba kati ndi eno mu tawuni nvuddeyo ku makya naye nga amazima teyasuzeeyo naye nga obwongo bwe tebumugamba nti nyina namba ya landiredi mubuuza gundi omulabyekaawo nti amaze ennaku amaze wiiki wantajja era namugamba lwe namufuna ku simu ne mugamba babba ssimu mu kusooka eyagibba byozunga n'osula gy'osuze gwe jonga nti osula mu kyalo oba osula wa mulirwana singa ekikyamu kirituuka ku baana booleka mu nju oba singa balibba ekimu ku kintu kyenateekako amaanyi gange mu nju omwo ogenda kuŋŋamba ki ng'ovudde ku bintu singa batuusa obulabe ku baana abo gwe munnaffe toliimu ate omulimi wa kuno nti anganize ewange waliwo obukuumi teri ayinza kukikola ekyo era mukowe mbavawo mugamba sibawo okufulula eziri 2 naye nga yerabidde nti kasajja katu kato oli omwana wa nnyabo bwe yeebaka oyinza omusitula n'omuteeka wabweru n'oggalawo ne weebaka nga tawulidde jjukira enkowa gye yakowanga ate nga asibye ku ssomero alina okudda fumbira banna okukola kino enkeera olina okukeera obategeke ng'agwawo ng'akooye mumbuuza ekyo ekyaddako nga abaana bagenze mu tawuni bagenze okuwummula wiiki mwe bagendera yennyini eba yakayitako ennaku yali wiiki yali ejjudde nga bamukubira essimu gye yali afuna kamapensa nti nagana namugulira simaati naye ng'asobola okutunda by'alina mu kyalo eyo si bintu wabula emmere n'agula essimu nadda ku mapensa abwaba njagala nnoonya ku simu y'omuntu yenna gwafunye alandiredde amukubira ssimu amugamba wange wakedde n'ojjako ewaka nti ngenda kujja ne mukutegeka mmere gye ngenda kuleeta oba waliwo abantu meyo mu tawuni emmere ngenda kujja ejjo saakomyewo naye nga amaze ennaku eziwera 4 kuva abaana bwe bagenda wiiki yali ewera ku olwo mumbuuze nga ki ekyatuusewo mu nnyumba nali nakwata ssente n'engulira abaana nga emifaliso yadde yalisinga olumu naye namanya kesiriiyo nengula emifaliso 2 buli mufaliso gwa mitwalo 10 emifaliso nenguyako blanket ya mitwalo 3.5 nembagulira buli mufaliso peya zisuuka 2 nengula ekisero mu balina oteeka engoye ezidugala nengula ekisero mu balina oteeka engoye ezitukula ensawo zange balemebera bazisumulula buli kaseera koze ebintu bye byonna biri mu nju okugenda otuuka landiroddi omugamba nti wazzeeko ewaka ng'oluggi baaluzizaawo ku floteriiko ng'ennyumba nkalu mugambe bamaada nti ng'ennyumba nkalu teyali nkalu kuba yali mu kateni ekifaliso ekikadde gye twajja mu tawuni olwo n'ogwange baagusituliramu omunene wabula kye bankolera kyali eki ensaawo zange 2 tebazikwatako emu yange n'ez'omusajja ebyange n'eby'omusajja biri omwo ennene giddirira erimu z'abaana zikyala wabula oli omubbi nakati nkyamwewuunya lwaki yasitula ufa nasitula emifaliso emipya nasitula amasuuka nasitula blanket empya nasitula omufaliso ogwaffe bwe twagula nga tudda mu tawuni wabula blanket eyaffe ennene gye twagula lumu n'omufaliso yo yagirekawo n'omufaliso omukadde ensawo zange teyazikwatako wabula mu kisero ky'engoye ebisero by'engoye z'abaana yakkamu n'ajjamu z'ayagala mubbi kyoyo n'ajjamu engoye z'ayagala
ez'abaana abange n'azitwala n'aleka akatandaala akalimu obusowaani n'obukopo n'obutamu ebintu ebyasigala mu nju byonna n'abitwala. Awo nno we nabagambidde nti mujja kwebuuza lwaki nabagambye nti neesiba nnyo ku ky'omukyalo oli okugamba nti we bujja kukya ku makya nga byennyini ebiri mu maka gammwe biri mwange. Awo olw'ensonga lwaki nkyesibako kuba simanyiyo mubbi agenda kujja bbe ng'ajjiridde kubba nakka mu ngoye mu bisero ez'abaana. Sikibikabangako ekyo nze nakati nkyakyewuunya. Munawo mwe yamanyirira okukaaba mukwano ng'addamu akaaba magi ebintu babibye byonna mu nju. N'agamba nti ampozi n'agamba we babibba nga tokola kya toŋŋamba wabula wulira firimu ye ekisumuluzo kya kufulu gye baali basiba wabweru ne munda zaali kufulu bbiri nga ye ne muto wange be balina ebisumuluzo. Muto wange ali waka mu kyalo n'abagambe wa 12 years ali mu P4. Munnawo mu kukaaba ennyo yagamba ono si mubbi ye yabbye ebintu. Olwanyonyola banneiba nerandiredde yali awo yeebuuza omuntu eyabbye nesiwulira nako nga tebamenye wabula basumuludde kufulu wabula mu kugenda neyeerabira oginyiga nga amaze okujja mu byayagala. Munnawo wammwe yawa statement n'agamba ono si mubbi wabula tuli abantu babiri abalina ebisumuluzo nze ne muko luno lwabadde lukwenga lupange. Beera bwe ngamba olukwe kitegeeza nze abyogera si nze kitegeeza oli owokubiri alina ekisumuluzo naye nga gwayogerako okuva ewange n'okutuuka ewaffe gyali 15 ate nga mwana muto. Kati simanyi olukwe yalupanga bbe ebintu byamanyi nti ate byange nze baabawe era baamuvuma bamugamba ajjawo obusiru baamuvuma ne bamutabukira ne bamugamba oyo sinza otya ottema ogwo obugambo kwoyo omwana ow'empisa omwana omukozi akola buli kimu kyogamba yinza okujja nabba ebintu n'ababuuza kati ani nga kufulu zizo basumuludde ensumulule tebazimenya ng'era agisiba n'agisumulula n'ebisumuluzo bye byalina nga kituufu nnamu wabula nejje buli eno mabega keeri nga tukyayogera ng'era bw'ayogera bw'ati agamba ebintu tebyabbibwa wabula eyabibba yalina ekisumuluzo. Ekyo ekintu kyannyombya ne neeyongera okukoowa omuntu gwe najjanga ku ddungu nga ne weeba sekendi saagala gimala nga simuwuliza. Nze wano wendi baali baŋŋaana essimu naye nga nkukuta atirisi nengenda mutoyi nemala omuterako mesagi n'empulira nteddeko nenzira naye mba sinnamaliriza kyendiko n'empulira mesagi nenzirayo nga njagala okwogera naye abula essaawa yakakati omuntu gwe bagamba nti gundi ampunyira ziizi amisozi nabonaabona nakola buli kimu okulaba nga atirisi ke twali tuzze mu tawuni nga nkimanyi nti tulina okwezimba abula ate nabyo nzira nakimwatulira emabegako nemugaba ebintu by'omu nju yange tebaabibba ate teweekwasanga nti brother wange yapanga olukwe ne babitwala wabula wabitona tikirinaako obujulizi naye ne mugamba wabitona. Muno mwe mwapepeezanga ne ssente z'ennimiro zange ne muzirya ne mutuuka n'okujja fiizi z'abaana n'otatya na kutya kugamba nti muko muntu mukulu ajja kuddayo eka ayogere ku buko nazo ne muzirya ne mubuuza obutaswala bwaki. Ndowooza kati ebintu biri mu nju y'oyo yagamba nti buli kyabiri mu nju yange. Nakyawa omukyala era namugoba ku ssimu yange ne mugaba togiddangako ne mu blockinga namba ye n'enjujja mu ssimu yange nenjijja mu ssimu yange wabula embeera yonna gye mpiseemu nze natuuka nga ate kana akanuma naaki olemwa natuuka nga ogenda ewaffe eka nga transport bajja kunfunira antwala anziza nga mange ajja kumumpa naye nga mange takola. Mwami Sozi nze mukyala eyafumbirwa mu 2016 nenva ekyaddondo nembeera mu bufumbo nenva ekyaddondo 2022 nenzija ku ddungu ng'enviiri emirundi gye nnaakasiba enviiri nti omukazi asiba enviiri agiri emirundi ena. Ogwasooka nagusiba ku birthday ya muwala wange nga tukakolera birthday. Ogwokubiri nagusiba oba lwali lunaku nga waliyo ki. Ate nga mu kusiba enviiri zino munno agenda mu katawuni n'anoonya asiba enviiri omanyi ye bw'aba agula ekintu oba kukola ki we biba kugula bintu abigula ku muntu omu olwo n'afuuka kasitoma
nawe enviiri bwate we yamupatana ndo yanyodde ndi omukyala jasiba ku nviiri emirundi ena gye mbala mu myaka egyo gyonna nga nze muntu asumulayo enviiri nga zitandise osasamalawo zitire nga nga nzisumulula nobeera n'ezo z'osumuludde nga tolina nazo zinaazaamu nobeera nazo nezituuka ekiseera tokyasobola zisanirira nga tokyalina nviiri wabula ng'olina olumbugu ku mutwe okubazzaako emabega mu biseera we nagenderewo oyo omuvubuka mu nju yalinamu akafaliso kanguyita mufaliso kuba gwalinga omupya naye nga teguliiko kagoye ng'alina n'essuuka 2 bwe basula n'omwana we nga mu nju mulimu omufaliso ogwo n'essuuka 2 ne fresca yo yali nnungi nga yabikopo 4 kyekyobugaga ekyali mu nnyumba n'ensowaani 2 n'ey'omwana emu n'ekikopo ky'omwana n'ekikopo 2 ebyabakulu n'egiraasi y'amazzi emu eya plastic. Nze munnawe yali amanyira okwebikka ntuuka ng'essuuka emu tulina ojjala ku mufaliso endala tugyebikke ssuuka ki buno obwakasanvu peya. Nayita mu mbeera yonna esoboka gye saagala muntu yenna kuyitamu. Natuuka ekiseera nga mmange kuba eri mu tawuni gye nabaga enjala gyannumira nabeerayoko ne ka brother kange kanzirako gwakubiri naye ng'enjala weetuluma ennyo akubuuza baaba tetugenda kufiira mu nnyumba muneeno lwaki tetugenda eka naye nga nze mbimanyi nga mbirowooza nako naye kiba kitambo kye ekitwambala bamaada buba busiru mbulaavu kiba ki banenze nagendanga eka n'enviiri ze nasumulula emyezi 3 emabega naye nga nyina sibaako kitambaala nga n'ekikofiira sikina bulala nyina sibaako kitambaala kinno naye mukama nenawe ntuuka ngamba mukama nyamba bwe nziranga ekyaddondo ne mbasize ku ddungu tonzizanga mu mbeera gye mbaddemu emyaka gye mmaze nkwegayiridde tonzizanga mu mbeera eyo webyo byonna omuntu bye yankola nze nagendanga eka n'ez'enviiri wabula nga bwe mba n'omutwalo gwange nagukoledde ekicuba nga neetegekera waka ng'olwo muganze sina transport nga kyenfa ki anoonyeze transport antuusa nno wa mmeka 15 nga n'okuggwawo nno weewunye teziggwawo takisi ya 200 wali booda ya 1,500 ku 1,000 nga nazo teziggwawo wabula nga mmange yajja okumpa ezinziza naye nga nze nkoledde ekicuba nga nyina okukakasa nti ngula sabbuuni nguleyo sukaali nguleyo omugaati endeeka nga nkutaaka akaveera ka bbulaaka akalimu ebyo ebintu 3 mbitwale eka maama n'asanyuka mwana wange munnange taata munneebalize oba yamuzaala ddi nze nammwe ali omukazi n'okutaatiza taata anti taata abe taata nno ng'alina ke yali akutodedde okukuwa nti akatodde akawadde abeewa wabula taata ate akuuma muwala we banammwe nze muntu yagendanga eka naye ne bakwebaza agala tamutwebaliza baga kale naye maama munere tulina ssente bw'anaafuna obuveera osanga bujja kweyongerako bujje 3 oba 4 oyo tewali buzibu nze kasankulabako ng'oli mulamu naye abazadde bano teboogera naye ng'aba amanya embeera gy'oyitamu nze yadde sina kye namunyumizanga kyenkwatako naye ng'aba amanya embeera gy'oyitamu asooka nakutunuulira enfaanana n'amanya ono mwana wange tali bulungi wenna osobottose gw'olina enviiri nga ne lunene olulingo lwagulwo nga lustraight lwakuggwako nga growth yekka gw'olina ate ne growth tasobola yisibwamu kisanirizo. Nze muntu bannange eyamala egyo gyonna emyaka nga nsibye enviiri za mirundi 4 ze mbagambye era mu kutuuka okujja eno enviiri nali nazikowa nazisalako sinze yadda mu mbeera y'obwakano anti omuntu gwe bayita kano omumanyi bwawe nga nzizeyo olwo nga luli edda bwe nali nga ndi muto bampita kano kalabe kano nga bwendi nga nasala enviiri nga bampita akaana kasobera babangamba naye mama gunde manyi nti ne bakuza mu P4 jamu wallahi billahi nga njamu okulimba kuzibwa nange neeraba nti njamu siri muntu ayambala biwanvu siri muntu akunama abula nyamba engoye zange nga zikoma mavivi naye nga njamu kiraasi eyo yennyini P4 nga ne mu P3 osobola okunteekayo nentuulayo bulungi nnyo ate bampise jajja wa kiraasi amaada buli Christmas nze engoye omusajja ze yakangulira kukyambeera naye ziri engoye 3
olwasookera ddala kyali ki t-shirt akiyita ki browse not t-shirt browse eringa top ng'otwakeefuna twali tuyita mu katale ate atandise okugula ebintu by'owaka gwe bagenda okupangisiriza tufuna akatesha aka browse n'akaagala n'akangulira akaali ka 13 olugoye lwe naddako ofuna nali nzadde omwana nkoyo omuwala ng'ovudde kwoli yafa nabula n'omuwala atuze mu kyalo sente zino bye bajja okusanyukira akaana yazadde kasukaali oli najja okulabako nakawere ne bawa omwana sente muno omukifo kugenda sente ze saamuwa nti genda otugulire abula yazijjawo ndowooza yeetaaga change bwe yagenda adda nakateeteeyi ka mukazi we mu sente za mwana wange nasanyukira akateeteeyi naye nanyiiga kubanga sente zaali za mwana wange nga nze mmanyi bye ngenda omuguliramu naye nga ye yezira bamuyita mpulidde kakuba yezira kulaba ku sente alina okakasa nti ziggwawo olwo olugoye si lwakubiri n'addamu okufuna olugoye ku birthday y'omwana wange oyo ku birthday y'omwana wange nfunayo akateeteeyi k'ekitengi okuddamu ofuna engoye nafuna akasikaati kasikaati akaba nakatembeeyi abatambuza engoye mutudde mu tawuni kabalaza kamu mugamba ngulira akateeteeyi andi abatembeeyi bamanyi gulira minanga omuwala ono mugulire nze bansa zeze engoye 3 nnya sikaati oteeteeyi 2 ne katopu mu myaka gye mmaze mufumbo nze muntu yabeeranga ku lubuto n'osaba n'oyoya omanya ab'embuto obanga omuntu wali ofunye ku lubuto embeera y'olubuto ogimanyi n'oyoya naye ng'okimanyi kyoyoya togenda kifuna kuba muno talina sinti yagaananga kumpa naye yabanga talina nga wasobola oyita emyezi egiwera 4 oba 2 nga wayoya ekintu naye nkulayirira ndowooza yali anjagala kankyogere bwentyo nga lwafunye sente naye waba wayise emyezi nga 3 ng'ajja kukikuleetera kyewayogera nga gwena okukyerabira wakyerabira nze nga sirina kyenfuna ku lubuto era siyinza kugaa nti bwe nafuna olwagundi bannange nalya nedda sirina mbeera gye nayitamu egamba musimanyawo nga mwakeefuna bannange mutijja mukola ki sibimanyi ensonga saabifunako nze tebantijjisaako naye kisinga okunuma mu byonna nabagamu banatanga boxi eziraga nti zaalimu entebe baleeteramu entebe zino entebe z'okuzingako nogizingako nogiza mu boxi nensanga ebya tv neufa naye nga just box nabuuza bane bangamba yes byalimu mu nnyumba ng'era tutuula abasajja balaba omupiira emisana ne tulaba obuzannyo naye omukyala bwe yali agenda yamugamba talina kyaleka bintu bye babikola bonna naye ono muzimbi omukyala asigala waka abula babikola bonna tekuli kadde ekikumi kye omukyala abula babikola bonna mbuye ebintu bye tebalina biwasizaamu mukazi mulala kuba nkimanyi bwe naanoba ojja kuwasa ne babitunda sente ne bazigabana naate ekyewunyisa mu kubitunda ate omwana ye n'alekebwa emabega era najjanga ebyo byebintu ebiri mu nju kafaliso akataliiko kagoye essuuka 2 ne frasco benasanga mu nju wabula ntandise ozimba enju yange ndina eno okuba pulaani tulinayo obubiina nga bamunange bannaluma baaba okuddungu era mwava ku kyalo eyo omwemanyi tukola obubiina engamba fazina ez'ekibiina kino nja zigulamu bino nga sifudde naye oba nze mbyegulidde azironga ze enju yange erabika nga bwe njagala kuba nze njagala nnyo ebirungi ensonga lwaki njagala obyekolerera nze nagendanga eka nga olugoye lwe lumu lwagenderamu Christmas ya luli gye wagenderamu ku luli ogendeddemu ku luno ogenda olaba ku mamawo nga naye kuba kubeera wange lwerwo nesafuna ku ngoye safuna ku kwagalwa kuno munnange abaana kubagana nti no musajja tweyagala atwakeefuna saabifunako bwe ngatta obwo bwonna obulumi mpulira ennaku ku mutima nga nebuuza nalinga ntunuddewo okwagala omuntu ono wabula ekyewunyisa okwagala omuntu ebyekisiru lavu ey'ekisiru ensiru ddala era ofuukira ddala omusiru simu eri baagibba bintu baabibba wabula mu kulaajana nnyo bambi ono omwana bana ekikaaba yalinga akaaba ate ye muntu ayinza okugamba ebigambo n'olaba ng'ali kwalaali era ye muntu asobola okwetondera n'omukwatibwa ennaku n'omusonyiwa nakwata ssente nenziramu nemugulira essimu endala era gy'alina n'essaawa yakakati wabula bazzaako emabega ku bino ebyayitingananga abeeyagala n'oli omukyala yali mukwano gwange fe nga mukyala mukulu
bwe nagezangako okubimubuuza nga mpulira omutima gunnuma okulowooza ekyo ekintu ku byonna bye ŋŋomedde naaba nga yankoze ekyo naye nga bwe twafunanga obudde tutudde tunyomya twalinga baavu abasanyufu singa sirina mbeera gye nda nti enyiga naye ng'olumu omugaana naye nembeera tunaagivaamu neeguma tujja givaamu naye muntu akugumya n'otuula n'ofumba bebi n'ofumba maada n'ofumba bwe nabimubuuzanga nga mpulira mbikooya bana beno bagamba kino ekikulu naawe mage owuliriza bw'abantu n'obawuza nenagamba towuliriza muntu yenna kyagamba wuliriza kyange kwegamba ngamba mpuliriza ekyo kyemba nzikiriza remember ku ntangawuzi zino namusabanga evidence zinkubira ekifaananyi ndabayo zituuse kwataka vidiyo nagaana obimpa yaŋŋamba bakugamba jjukira nabagamba omulenzi oli namuwa ssente nemuweza data nankwatira vidiyo ndabe ddala entanzi zange because buli we twali tulima nali manyiwo era amanyi zino ziri wano ziri wano okunkwatira nga teriyo yadde akameramera akabiibiri naye nga ŋŋamba kati ziri muddo naziggyako ebbomba nenze zigwe tuzisime okumukazi akaze nnyo eby'omukazi yaŋŋamba nze mbikooye nagamba wuliriza nze abantu nkimanyi baba bajja kuwa olugambo naye nze weesiga nze bwe nabeera naawe ebbanga lyonna wandabako nga nnyenda naye nga namugambanga ebiseera twatulanga namugamba nze omusajja ayagala mukwano gwange omusajja ayagala omukazi nandaga nti nnyenda omusajja awasa omuwala ne waba amugye gyamugye nga omuwala tamanyi ntambula neŋŋenda gamba sikyalinawo omugaso ate nzira omusajja tasobola kukwana mukazi nenzira ku muwala nemuteekako olukongolo bw'aba ng'abadde tamanyi nti omusajja ono alina omukazi waliwo be bajja eyo nga tamanyi ng'ebaera yamugamba sirina naye ono gwe baagadde ng'akimanyi nti ono ye taata gundi alina ne maama gundi mukwana awo mwembi muba munguddeko ate era mba sijja sigalawo nze ye mmoto yange bw'oleeta omukazi mba sijja kusigalawo bulungi ntambula neŋŋenda naŋŋamba nga era ebigambo by'owulira nagamba wuliriza ku byentangawuzi okugaana okumpanga vidiyo oba obujulizi yaŋŋamba magi lumu ogenda kuswala ng'akaseera katuuse nga nsimye entangawuzi ezo nenkukubira ebifaananyi by'ensawo nenkuwa ne ssente ezizivuddemu simanyi ky'oliŋŋamba naye nze namaze funa vidiyo eraga nti terikiriyo nemubuuza ate bwe lulikya ng'entangawuzi ezo nga teziriiyo era n'otandaga nsawo ng'ogenda kuŋŋamba ki nemugamba nze bw'olizisima nemubuuza ki ekiganyo zisima ng'olwedde kati ziri ku bbeeyi ensawo emu ya $45 lwaki tusimira kati ku bbeeyi kuba sawa yonna zikka ebbeeyi zigwa ebbeeyi sinze njako buli akaseera akatuuse wenjagalira ye waayagalira atali nannyinizo Bikira Maria ne Yosefu namugamba bw'olizisima akaseera akatuuse ndifukamira n'enkwetondera nawe mba ndi ku ddungu nennootondera n'ennyazala because natuuka ku seeri bimuyingizaamu kuba entangawuzi ezo yazimanyako nga nzigula era nga mbuuza ye bannaye ebirime mwana wange yasigala mukyala abikwasaganya era ebyatuuka ebyo byonna nebya fiizi nembimugamba nga nfa obulumi ye muntu gwe nanyumiza naye nga emikono gye teri yamanyi kababa abeeka singa teyali muganda wange tebanditegedde byantuukako munno wamwe yali ataatiza bannange taata era akuba essimu mubuuzaako taata ali atya kati simanyi oba kyabitaatiza kubanga ndowooza nabo taata yabatuuka mu bulago kuba ebbanga lye babadde n'abananga okuva lwe nabatikka nti ebintu lwe babibba mu nnyo so abazza kubeera mu ttawuni nembazza ku ssomero lya layisi nembazza mu kyalo ewammange nze ssente ze njo osobola osasula kati kammanye nti nkolerera n'abaana kuba okuva lwe bagendayo tabawanga yadde ejjiiko ya sukaali naye nga mu kukwata essimu nange maama muli mutya njagala ku gundi ne gundi waali awo nga tewayita wiiki mu wiiki ndowooza ng'akikola emirundi 2 ndwe kigenze nnyo ewala okubanga tawuliza ku baana bengeyo wiiki nnene nnyo wabula ng'obuuza bw'obuuza oba balungi oba yamba ki mwamisozi kambuuze gwe sijja buuza bammaata lwaki kuba oli musajja lwaki omusajja yandiza badde talabirira baana nga musaayi kiki buba buzibu ki lwaki omusajja wandikkiriza ofunisa omwana w'abandi olubuto mutuuke muzaale ng'okimanyi nti otya obuvunaanyizibwa bannaye mbabuulire ebyo mbadde mpya abinsiiwa
ekyasinze obunyiiza ebbanga lyetumaze ale twogera n'okudda ndikodinge gundi eno bana nalabye nga ate ebisinga okunnuma ennyo bye nasinga okwerabira okulekayo manye okunyumya si kwange aŋŋamba kuba alaba maze ebbanga simunyega ate akimanyi ndi mu budde budda waka jasa abangulireze ya tiketi be baludde be bankeereyesa akati oli otya kwanza kati onambuuza afaaki nange olwo mugende ndi bulungi nga simuddamu era simuddamu naleetawo ekyabana nti amanyi kubba kwenfiira abaana nno bali batya nange embwa zeewa ebitiibwa alya Uganda yabuuza ali ku ddungu abaana bali batya ne zikuukako si yandabikiranga kakamuje kati namugamba we bali waneno wendi mune balungi we bali balungi nga neero ogenza okumbuuza mwana ttu omanyi gwe tokyaswala oswaza buswaza era kumbuuza ng'okimanyi nti najja nabo ku ddungu balungi gw'oli otya naye maama omuntu gw'oddamu bw'otya onakola ki ne bwebweza mesagi zange toziddamu ambuuza nakola ki amanyi kasasiro yenna gw'azzaakola abula ambuuza lwaki sikyamuddamu ku ssimu ye nze mbagirima bw'olidda nze nkimanyi siina mukazi ne bw'olidda wembeera yonna gy'olinsanga mbwoba oliyagala tubeere ffenna oba olikomawo munnaffe nga ssente zaawera ng'olaba sikyakusaana nze wendi era siri wasa mukazi ne bw'oliba ofunye omusajja n'ofumbirwa nja kubeerawo kuba nze nalya ssente nayagala ono nayagala oli gwe mukazi kwe nnakomako nze mpulira konze naye kyandibadde kirungi bwe mwalya fiizi w'abaana n'ez'entangawuzi kuba kati singa we banju singa ntuukira mu nju yange lwaki sigwe wasa kyandibadde ekirungi n'omuwasa kubanga yakuliira ssente zo nemugaba bukyangamba naawe n'akalya ssente zo mmeka emyaka gye twakamala wanje nemugaba neno nawuliranga mukyakala mukola kino obanga egendene n'ogimugulira oba wali obinguliddeko nga lwe wabingulira ddi nga ddi lwe wankwata n'otwalako out wabula ye n'osobola okumutwala ate ku zange nalumagaawe ndi eno nsiri wala wenjoza bbiwe nkola buli kimu zino saawa 10 nze muno olwenva ku nnyoka bo bali eri beegolola bakuba tundu bavanira bali ku luutu ya 14 namubuuza nga bwe wabimpadde konza kati omuntu gwemaliddeko obudde bwobwo bwonna bannange nerabire bagamba kino enju yange bwe yakala ng'ebbiddwa ebintu minstasos nagamba omusajja abanange tebagenda kudda babeere mu kyalo basomereeyo kuba enju nkalu omwana nge tagenda kujja asule ku ekyo ekifaliso ekivundu nga te naawe olina osula mu nju nange ojja kubaleka mu nju kati nsaba babeere eri wayajja waabwe ogiba mifaliso njja gigula ngiteekeyo oba bw'oba olina ssente osobola okuweereza oba okugula omufaliso n'ogutika ku boda negutwala ne blanket wabula enju yalandiredi keetakyalimu bintu nti naye we babibba naddirayo ddala gye yasula eri balyoke babibbe mu nju nabeera ddala eyo kubanga emuswaza lunabadde nga dda tamidde yasaako obufaye gango nebikuba bamugaba bugambika endeeza ng'alaba kati awuubaala emuswaza tewali yadde omwana nti amuleekaanya n'agisiba ne mugamba enju gijjeemu ebbaaga yange oyite muto wange anzirako ogwokubigwayo mukulukulu takyasoma omuyite atike ebintu ebyo abitwala eka ebyange n'eby'abaana kuba ebyo bye temwalimu nti biryawo bingi ate kingoyi namuge osobola ogenda nazo mu kyalo abula alandireddi omuwe enju ye tulemenga kusasula nnyumba yabwereere nga temuli kirimu ndi nze waŋŋamba wano woolina okunsanga era ekyo ekisuubizo ko nze nga bwe wakuuma ebyali byaddi oba ekyo kyokka kyennakusaba nti wano wenja okubasanga kyokka kyennakugamba nti kyoba okuuma namugazo nga wazirya ze wali n'enju nekyo nakyo ekisuubizo kimenyewo sijja kusangawo saagala kiwulidde namugalandireddi muwe enju ye ateekemu abapangisa bikozi tosulamu ate enju ogisasula ate nga kati n'okusasula lutalo kuba naawe okimanyi gy'osasula nkalu okuumamu nsawo zange ngoye zange naz'abaana kiki ennyo lwaki oba osasula ezo ssente z'omwezi namugazi zigutirengamu abaana ebintu obitikke babitwale namugaba oba otya nti abe waffe bajja birya oyagala banawe baba balya bagulira ebintu ebikalu ng'omanyi nti ekyo kyonna oba okigula teri muntu ajja kukigabana munnaffe kuba oyinza olowooza nti zosindika ewaka balala balya oba byoweereza ebyokulya n'abalala balya ate nga gweyagala baana bo be baba balya bonna nga ngamba enjubu byetajja gitunda mukazi we mwe yamugamba omusanga kunze sasula njuyo bebi
ate nno mbabuulira ki bwe nagula bino bye nnateeka ku risiiti eby'okuzimba poloti olidde yaggwa tulaganye buli omu agule kino bwe ngula oluggi gula eddirisa bwe ngula amabati gula omusenyu nga ngula oluggi lwange nga luggi lunene luzito lwali zino ze bayita smart 2 in 1 osobola okugula olwawabweru noleka olwomunda nga lusibe nengula amadirisa gange 2 nembiteeka mu nyumba omwo kusumuluzo ne mugabi weerandira eddiini kuba nyinza obbaako kyangula ekirala njala okisaamu ate nga gwe oli wala kuba yali akyusiza nga olwazza entebe sayidi ye yeri maama we nga atambeerera mubi nga abimuwa bannange mala oteekamu enzigi n'amadirisa nga ngula omufaliso gy'abaana nga giri 2 era gye nagula 10 nga ngigula 2 nga ngiteeka mu nju ngula blanket empya 2 nga nzisa mu nju omwo asobola osasula enju ng'erimu ebintu ate nga nange ewe ntegeka ebintu byange ngula mpola genda tuuka okuddayo ng'ebintu ebisinga mu 2 nga ngula butimba bwange bwa siiringi nga mbisa mu nju bwe yagaganula yagula kkira y'omisumaali nga agiteeka mu nnyumba naye bannange walayi nze siri bbirigi kati nakakasizza siri bbirigi siri muyiko mugenda kuzimba musajja bwe ndifuna ssente nja kwezimbira akayumba kange oba mizigo 2 oba luumuzi 2 manye nti newemba nfunye musajja neŋŋenda ebyo nju by'abaana bange ng'esasula balijjamu ekyokulya mbabuulira siri bbirigi siri teepu meja siri muyiko ebyo nabikomya nabiri wabula kati kyabyetaaga bibeera n'abazzukulu ba falawo bazimbika mbu nzimba musajja amada muzimbe bulamu bwammwe nabwo abaana bammwe naye abasajja bakawagga kana bataata kikaaba naate nga batuufu gye bali abula nina essanyu munansonyiwa naye si ssanyu yes ssanyu munansonyiwa okubagamba kino nenze ndi mwana omuwala eyagezaako okwekuuma mu ngeri yonna nga njagala nsanga omusajja nga yoyo wange kunjobera naye tuzaale abaana tuwangaale sirina ssanyu lye nafunako ng'omwana omuwala mbusima buvubuka sima akano kabuvubuka sima biki omanyi nti kati ntuuka essaawa mbeeraawo nembyejjusako nze sannakyakala singa oba bano bwe baŋŋambangako nagendanga oba omusajja saba oyankwananga nakkirizanga nange nembako neko experience akatini kuba nasooba nentomera ddebe sirina kyemmanyi ye yekka gwe mmanyi kati ndya mpulira nga nina obulamu bw'emmiisinga wallaahi simanyi oba kibi naye nze babuulira nga kyempulira mpulira nina obulamu bw'emmiisinga bamaada mwamisozi bo mbumiisinga tirisimbuyitemukko nange mmanyi nti yeewe ekitiibwa ekibwa kuba omuntu gwe nnina gwe mbagamba antuusizza okusala okulaba nga mpulirira ddala nga nebuuza kiki ddala ekyali kinzita nali ntunudde wa mulinamu abaana bange 2 mbagala era sibejjusa nti lwaki nabazaala mu ye nedda lwansonga era nali nnyina bazaala mu ye kitondo olwedde yali yakitegeka era siddaawo nenkyejjusa lwaki nakuzaalamu nedda bw'aba yategeka nti oyo toli muzaalamu musobola okweyagala emyaka era n'oleka nga tomuzaddemu oba n'omufunamu olubuto ne luvaamu oba n'ofuna omwana n'omuzaala n'afa ne mwawukana naye sobola kuddaawo nkyejjuse nti lwaki namuzaalamu abaana bange ba mukazi era namugamba nze ndisinga maama ansonga abaana bange tebalina kitaabwe singa baddeyo bandibadde bakimanyi nti abaana bali abanywa basoma balwala bambala booza ebintu ng'ebyo nga si wakujjukiza nina embeeyo life ngimiisinga nze mbabuulira nze siri mukazi asobola kwendera mu maka newemba siri mu maka aziro nga zinyina omuntu nti nyina gundi gwe tweyagala sisobola funa muntu mulala nti omulala bali oba ate nina gundi ne gundi nja kulondako sibisobola nze nina akatengo sibisobola wabula bwe nasooba nasobereddebi diri super recently nyini anterako message amaze okumbuza abaana bali batya nze ndi nabo bano ku ddungu balungi olungazi kutuseeko ndikuula wuliriza love story agalangatana kwe yamanya nti message zaweereza ndowooza siziwuliriza kwe ka typing bwe nalaba nti abaana bawuliza bali batya nengi recording nga ya dakiika 10 namugamba ke batalina kitaabu balungi kuba buli kimu nkibawa era muneeko nnumiriddwako nsabye yongera kunsabira
ngira kunsabira Katonda ansagulire bambi njaba kuza kuba ndi singo mama nze taata nze kojja nze wa kika kyabwe kitegeeza buli kimu kitunuulidde nze ali namugamba ko nze naye tuba twawukanye nze siri kunoonya nti munaye omwana wange kino okujjako ng'ali mu mbeera y'obulwadde ku extent esemba nageya munaye n'omwana kino naye nga sigendi neetaaga buyambi never kuba ndi mukazi asobola okukola okwekolerera nze abaana bange tebayinza kunnema kulabirira tebasobola kale bwe ngattagatta byonna byempiseemu mu bulamu bwange obufumbo butalimu yadde olunaku lwogaa nti banneeno eno wiiki tweyagala bannaye bwe baali bakanfuna neeyagala bwe mbigattagatta omutima gwange gwafa eri omuntu oyo bwe nali njagala ngaaki mu busiru bwe naliko azini seriously gwafa sinza balimba gwafa nno mbona okomawo e Uganda bw'oba olifunamu akafansonyi ogamba Edi talina kye yankwa nti okwasa makona nasishaira byagamba bannaye omumwa bwannemesezza obufumba erinnya siryogedde nga bwamulemesezza embaka bwate olifunamu n'ogamba nti kangendeke nsizeeyo e Uganda gundi mulabeko tata abaana bange olinkubira oba nenkusisinkana oba nonsisinkana kunzi nga nkwagazaaki nekawaggamu essewala banga nkwagazaaki mbuuza olwo linaakomawo ng'olyoka omanya nti abaana abaali abanywa bambala zijja ze ndaba enze muwala wa gundi bannange naye nga ebyo amazima ga Katonda nabadde nabibuuza wabula kasa recently yatereddeko eyo message namawo muddamu ebyo namuzeemu abate message yange sinnagita kugenda nterako eyokubiri munnange nze anti abaana nakoma okubawuliza dda sannakuba kusimu nabagamba mama wange mukazi omusirise gwejja kubanga ne ku kyalo okwo njukira waliwo neighbor twali twawula ekibanja ng'agwamu eddalu ne bamutwala lutabika ne bamuzza nga bino bye tulima bambi n'olima olusalosalo jjukira olusalosalo olwono nnimiro lwaffe Kiyongo kyekyawula wakati awo waliwo akakubo oga nti lwe lusalosalo kati nga ffe tululima akakubo konna ne tukalima eno n'eno omukazi ayomba nza nti bakimanyi nti ndi mulalu era ne wenakwata 10 nenkutema kakazi kugobba ekibanja bajja gamba oyo mulalu yatabuse naye nga ntegeera mwagala kubba ttaka twagala dibba naye ng'alaba nti ekiyungu kye ekisembayo era ne tumalirayo ddala naye nga ne bwe bamuvuma nomugala naye maama okuvumanga bw'oti mukama yamanyi nga musirise nangamba nze okutawuliza abaana sikyabakubye olaba mbakubuuzizza bwe nakuba essimu maama alina bye yansomera awo nga ndaga munyiivu nnyo neneesonyiwa essimu n'okubuuza abaana abange benzaalako nze babo nze bulijjo babo balina taata alina ekkubo zinaggakuba byakutuuse mu bwongo obanga zolo ne mbamubuuza bulijjo abaana bange abo balina kitaabwe simanya abaana ate babo ate maama ne mugamba omukazi oyo olaba ava mu mbeera n'ongamba nti alina bye yakugamba mukwano waffe nze balo kyalina dda akafo akabibibi kuba oyo ye muntu atayinza kuva mu kigambo naye woba olaba nga yaggamba maama wange atuuka sukaali n'amubula ne banywa ebikalu naye ng'abaana bange yabayina nkimanyi lutuuka oluusi ne bali amaluma naye yabayina naye baliko kitaabwe asobola n'okufuna epiki n'agitikka emmere n'agitikka buli kimu emmwanyi zange zaabala sizoni gye bantenderanga bwebaze tugenda kugulamu oba tunaagula ki nezitooka okuggwako nga siinaako yadde empeke gye baŋŋamba nti ino mulujja era kati nabyo nabivaako byonna yadde obiteekako abalima kuba tebiri ku ttaka lyaffe liri ku lyabwe oba byonna byasaanawo oba biri mu nsiko simanyi kati ndi mu bulamu bulala nnyo njiya ki kye nnyenda kuzzaako sobola olaba abaana bange bakula ambaweerera ambalabirira kuba tebalina taata maybe yafa oli awo nange ne muzuula eyo gye bujja oba bali mwezuulira naye nga papa ebyo bibadde binnuma obireka asibyogedde nampulira kinnuma empozi yambi atevuddeyo bulungi naye nga bamaada kunyumya si kwangu naye nga byebyo munamu antunuulira nfaananira kakaamugi yali ani omukyala linnya sirijjukira kali okwo ku TikTok ng'alina eddubba esempaata n'omusajja omulala amugamba nti waliwo ebukyala ntunulira nfaananira kakaamugi naye nga omukazi yali mutuufu
namukyanga ndo olumwamu ng'olembete ya mususu naye nga mutuufu wallahi waleeterawo labanga muno ku byakoze byonna ng'omukoye ng'owuya ddala alinga luno lumese lumususu nze mbabuulira ama yeyo story yange mwebale kuwuliriza bannange emisozi webale tukuumira ku lirungu kuno nga twebuzaabuliza ku love story n'obeerako ne buziba totegedde bannaayo webale tuweereza mukwano mwanyina nze weebale byonna obikoze naye njagala kukozesa ekigambo kimu bw'okola ebyekisa bw'okola ebirungi ng'obikolera omubi oyinza okunoonya amakulu g'ebyo bye wakola ng'obikolera omubi newankubadde byo byali birungi ne gakubula. Mama Sanyu omulungi nkutumiddeko omuswidi wange mukama yebale kunkumira olunaku lugenze lutya bannange ndabira owa vibe wange mugambe mwagala nnyo ate mumiisinga nnyo bannange abaana ab'obuwala abasajja bano mubalaba olw'okuba oba egenda kubeera n'omuntu gw'ogenda okuwangaala naye obulamu bwo bwonna toyagala kumansa baana nga bwemubeera nabyo mu birowoozo bwe mubiteekawo ng'ogamba kino kyenjala okutambulirako bw'onoobalansinga ekyokubanga kikulu nnyo okupima omusajja oba akusobola ojja kwewala ebizibu bingi kati omusajja oba akusobola kirimu bingi sikuteekamu mpisa yakubeera materialistic kutunuulira bintu byanfuna nedda waliwo lwolo walinga standards zo noyagala obeera omuntu ali understanding teri musajja atuukiridde nzijukira abasajja bonna abaali bajja mu kabaala wewakoleranga nga balabanyirira abaleka bulungi bakwewunya okubanga ogenda noonazze mu ngeri ey'egadibenga lye aze n'emisenyu gye aze n'ebipalepale mugirigi bye bikapiira nga bwe yabadde ku site n'abireeta n'okufuna ekifaananyi nti oba oliawo Ismail yakkema oba oliawo mbabuulire tuula wansi siga ekifaananyi ky'omusajja gw'oyagala njagala omusajja ng'ali kino kasita tokola kiremya bw'obiteekawo ng'oweewamu ne kuba nnyoko ne ku famire yo singa babadde nga bakigamba weewammwe agenda okuwasa geraageranya obeere ng'oteekamukko okubalansinga naye siga ekifaananyi ky'omusajja nti omusajja agenda okumpasa edda abantu bagendanga mu maka g'abalenzi ng'okugendayo okwo oluusi oba agendeddeko omuntu nga olwo bibaagala okumanya naye ogenda okusanga omwana ow'obuwala oba mudibye nnyo bannange bannyinaze oba mudibye nnyo n'osanga omwana ow'obuwala nga yasomako ayina akalimu ke n'akwanibwa omulenzi naye ng'omulenzi talina na maseffuliya mwe bafumbira waka kale nno mmwe ekintu ekyo mukirabanga ekitono naye omuvubuka okwo kukwana nga talina na maseffuliya waka talina na buliri newasula wennyininyini tewategereka bwe ngamba tewategerekeka akukwana akulaganga wayagala okukuwasa n'okizudde ng'alina gw'abeera naye asooka amaninge asooka alevolingemu asooka akulemu basomukemu kawaveewo then mutandika okwogera ebyensonga mudibye nnyo okutuuka ku ekyo omuvubuka akukwana nga talina na mulimu banyina zaawutuwatuukawo ddi kati omuvubuka atalina mulimu omwagaza ki bagenda kunyiigira kubanga abamu bamanyi obutemamu ne batema seconds 5 ne bantegeera bubi twawula omuvubuka afuluma campus nti okwaniddwa omuvubuka asoma naye tulabyeko n'abasoma nga batetenkanya omuntu gw'okwanibwa omusajja oyo akukwana agenda kukukolera ki agenda kukuyamba ki agenda muyiga okubuwa ku basajja asulawa kati omuvubuka basuza musuzi nga naye ajja akufutubbalako nga akuteera bikoozi kudiru ki babuulire mwejjeeko stress ezimu naye ezimu mwe muzaakomodatinga mwe muzisuza muzisasulira rent oba mwazizimbira muziriisa muzisuza na mu butimba bw'ensiri tezirwalanga na ku malaria ebizibu ebimu mwe mubireese ne mubiwaŋŋamya omusajja ogenda nzukidde sister
nga omusajja ono amugamba nti oyagala ki oba like yakyoyagala n'amugamba bangulira akawagu k'amenvu oba kaali ka 1500 jjukira ze yatola ku 1500 mbijjukira kubanga nagiwadde obudde nga njiwuliriza agamba nti bwajjukira talina bulamu bwajjukira bwe yasanyukako n'awulira ng'awulira ebbugumu ly'okubeera mu ka relationship n'omusajja ono. Ebyo byonna bibeerawo ng'ocompromisinze ekisusse. Stage ez'abantu ze bayitamu okutuuka ku kugamba nti ayidu zaalagawo. Abakazi bali mu bufumbo babanja abasajja nga ndi musajja gwe nze saalabako date naawe nze musajja gwe neekanga bwekanzi nga ndi naawe wamproposingirawa musajja gwe newaffe tebakumanyi kati n'ogamba bani ate ewamu gwe batamanyi mwajja mutya okuzaala abaana ne muzaaliramu n'abalongo. Omusajja wange ewamu tebamumanyi n'abaanayo tulaba nga wagimanipulatinga nekkiriza okwakomodatinga abalongo b'omusajja atamanyiddwa nawamu gulwa nga kyewuunyisa nnyo nga kisiwa n'okutta kitta. Muyige okupima abasajja ng'ebyo bye tutunuulira tetutunuulira bikulu nnyo bigenda kuyimirizaawo relationship yammwe naye nga tutunuulira basics, tutunuulira ebitandikirwako. Omusajja akukwana gwe omwana ow'obuwala ateekwa kubanga mugenda kubeera naye mugende ekawolongojjo mumuzika muzadde omwana omuntu ona asobola okukulabirira. Akavubuka bakyakasuza kakuliko kakukikinalako tekasobolako kenyini kweriisa. Bane mbabuulire obuzibu obumu abasajja bwenjogera ebigambo bino banyiigira ne beerabira ne batatwala mutawana gwakwambalako ku ngatto ez'aba brother ku lw'aba sister baabwe. Naye ye asigala olw'okuba akagatto kabatuulamu asigala alowooza nti ono ali mutukuba ono ali mutulabisa ono atulinyira mugaati ne mulyoka munjogerera ebyokumpi neewala ne mutwaliramu n'ennyindo yange etabakwatako. Yambalako ku ngatto za brother ng'olina mwannyoko. Omuvubuka atasobola kweriisa ye kennyini tasobola kwemala asinziira ku ki okwagala okukuba ekigwo omwana w'abandi. Mbabuulire tuddeyo ku nnono ebyo bye bitandikirwako. Ddayo obuuza abeewammwe omusajja eyalinga agwanire kubanga okukwana kwe kuvaamu okuwasa. Gwe baayitanga omusajja ayinza okuba kati ng'abeera n'omwana w'abandi byabanga biki? Omuntu okutuuka okubanga awasa omukazi aba ayina kubanga ayina ki? Ono tetwogera kubanga olina matiribo nange olina kalina nange olina no. Tutunuulira ebitandikirwako. Ebitandikirwako gutera okubeera omulimu. Waliwo okubeera n'omulenzi nga bikyamukuttemu waliwo gwolaba nga bikyamukuttemu naye nga waliwo n'okufuba. Naye muwulidde omusajja ono bw'alina n'ekyejo. Omukazi n'atema ebinnya by'ebitooke 40 omusajja n'atema ebinnya by'ebitooke 10 nga mugenze mu nnimiro. Banne ebintu bigereze ku buntu obutandikirwako. Which kind of a man is that? Atali mulwadde ntukolo yagenze mulwadde n'atayagala kwebowa omukyala muleka yekka n'agamba tugende nkuyambeko nga bwe nkukuumako. Omusajja okubanga omukazi asimye ebinnya by'ebitooke 50 omusajja nga asimye 10 oyo abeera musajja ki? Katugereze ku ekyo kyokka tuleme kgenda mu birala. Omukazi n'agulira abaana requirements n'asasulira abaana school fees n'akuweereza ssente za kino n'olyoka omulimba n'omuweereza ebifaananyi ebirala gundi entangawuzi asuubira bwe ziti gw'omuweereza that confusion okwebba kwennyini kati oyo musajja ki? Maliriza bamikwano pima omusajja akukwana. Tagenda kubanga ogamba nti ateekwa kubanga avuga mmotoka nti ateekwa kubanga alina kalina ate kubanga alina bangalo ne waliwo bitandikirwako. Omulimu gwakola wabeera ye kennyini asobola okwerabirira otuuka okulwala nga omusajja tasobola nakutwala mu ddwaliro kyokka oyo gw'ogenda okuzaalamu omwana. Bannange nsaba emirembe gya Katonda gikubeere. Tweyanziza omukisa gw'otuwadde okulya story yo. Abayize bayize naye mulekeraawo okuginya abasajja mubayambeko naye toginya. Don't be a man
in the presence of another man. Sacha mukama waffe Yesu kwagala kwayi Katonda n'okusekimu kwa mutukuvu kkiriza bibeerenga naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana ow'obuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo, ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo obwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.